VJ Jonathan nga bulijjo. Yes, okay. Nateera nsooka okubanjulira Fountain of Living Water Ministries. Kasubi lubya ku kyambaka ku Jojina ekanisa mwenkuŋŋaanira. Yes, Pastor Frederick Luganda ne Mami Grace Luganda be batukulembera mu kanisa omwo. Mbaaniriza mwenna aba mu kitundu ekyawo na Kasubi, Lugala, Namuŋoona, Lusaze, mwenna tubaaniriza. Tubeera ne services ku Lwokubiri wabeera Bible study, ku Lwokuna ekyoto, ku Lwokutaano overnights, ku Lwessande tubeera ne services. Tubaaniriza Mukama abawe omukisa. Ekigambo eky'obulamu bwekyo tukisangawo nnyo. So nga nammwe abali mu bitundu by'ekikandwa byonna naye tulina Fountain of Living Water Ministries, Pastor Okumu. Yes, ab'ekikandwa mwenna tubaaniriza. Ate nammwe amabeera Kifampa Kapeeka tulinayo Fountain of Living Water Ministries Kapeeka Kifampa, Pastor Esther naye gyali nnyo. Ate nga nammwe ababeera Buddo, Kisozi mu bitundu byeyo tulinayo Fountain of Living Water Ministries Kisozi, Pastor Ibanda Peter ne Pastor Reste Peter. Tubatumidde nnyo weewaawo Mukama abampeera omukisa. Fountain of Living Water Ministries tubaaniriza jangu nnyo ku mazzi ag'obulamu. Yes, okay. Amina. Nasuti Miracle Center naye era mbatumidde, mbaagala nnyo. Nasuti Miracle Center tubatumidde. Yes, abamwiganga mu bitundu bya Nambali, Nasuti, Namungalwe, mu Busoga tubaaniriza ku Nasuti Miracle Center. Tubaagala nnyo Musumba Mukisa John ne Musumba Mukisa Christine. Batumiddeko nnyo ate munayo bazadde bange mu mwoyo ne mu mubiri weewaawo. Mbatumiddeko nnyo Youth Advanced Choir mbatumidde. Ate era baweereza mwenna abamu Nasuti Miracle Center mbatumidde. Tubeera ne Sunday services, tubeera n'ekyoto ekyokusaba abavubuka mbatumidde nnyo abamu Nasuti Miracle Center. Batumiddeko nnyo Mukisa Victor muto wange nkutumidde akulembera ttiimu ene Asaf Deuke mbatumidde. Mwenna mbatumidde Christine Kauda nkutumidde, Victor Shadrack mwenna mbatumidde, Tofa mbatumidde. Mukama abampeera omukisa mbayozaayoza nnyo olw'okuzimbibwa kw'ekkanisa. Yes, okay. Mukama bawe omukisa. May God bless you. Tubaaniriza mujje tuweereze Mukama. Kyawandiikibwa mu Bebulaniya 10 olunyiriri 25 temulekangayo kuŋŋaana ng'abalala we beeyisa. Kisanyusa Katonda. Mukama bawe omukisa. Yes, okay. Kingsway Studios nateera njagala okugibanjulira omukozi wa music producer Reni Kasubirubya. Tubaaniriza abakozi ba music mwenna. Yes, beri yaffe tebambi nnyo jangu olete music oyo tukole music oyo audio production, abakwaya, abakola reggae, abakola kadongo kamu, western contemporaries, zonna buli line yonna ne music newe ba style nga tenabeerawo ko nga mpya nnyo nga ogirowozaako bulowooza. Producer Reni emu ku baproducer bemmanyi abali so versatile. Jukira muyimbi nakugamba asobola okuwa vocal training ekyasinze. Asobola okuwa vocal training ekyasinze ne backup eri professional nnyo. Musajja w'amaanyi nnyo kyensonga lwaki ennyimba zetutandika nazo wano ziraga bulazi nti omulimu gwe tukolera mu Kingsway Studios mulimu gw'amaanyi nnyo. Tubaaniriza mwenna abayimbi. Mukama abawa omukisa. VJ Jonathan nga bulijjo ne Kingsway Studios. Producer Reni Kasubirubya. Ate nga tunagamba okukola album naffe free lyrical videos zibaawo eziri nnyo ku bwereere. Mukama abawa omukisa. Amen.
are good, God, always. Your grace abiding us always. You are good, oh God, all the time. Your grace is new, merciful, so kind. You amaze me. You are good, 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 good. You are good all the time. You are able, able. You are able all the time. You are good. Oh, you are good. Your grace never failing, saved all the sinners. Because of your goodness, could not let us die. So good you are, so wise you are, amazing you are, all that time. So good you are, so wise you are, amazing you are, all that time. You are good, good, good. You are good all the time. You are able, able. You are able all the time. You are good. Oh, you are good. You are so good, so good. You are so good, yes you are. You amaze me, amaze me. You amaze me, yes you do. You are so good, so good. You are so good, yes you are. You amaze me, amaze me. You amaze me, yes you do. You are so good, so good. You amaze me, yeah. Amaze me. You are able, able. You are loving, oh God, loving. You are so good, yeah, so good. You amaze me, amaze me. You are able, Jesus, able. You are loving, oh God, loving. So good, amaze me, able, loving. So good, amazing. You are good, you are good all the time. You are able, able. You are able all the time. So good, amazing. You are so good, amazing. Corado. so nange nabadde finally Katonda ampadde omukisa ngenda kubeera nga nkola ku lisalima vyaffe y'olunaku olwaleero bambi togezaako na kukirowoozaako okugisubwa ali ewala agambe ne munne ne munne agambe munne tusobole okubeera nga tugiraba Yesu ke tugenda kubeera nga tutandika n'okusaba nate era ng'enkola yaffe bweri
ayi Mukama Katonda yatonde eggulu n'ensi ogulumizibwa ennyo era oweebwa ekitiibwa kubanga osinziira mu ggulu naye ate n'okola ebintu ne birabibwa ne wano ku nsi weewaddengayo okutuyigiriza kubanga wagamba nti tolituleka nga bamulekwa olituwa omwoyo gw'omutukuvu n'atujjukiza nga byonna bye tutamanyi. Ayi Katonda omulungi leka atujjukize atutegeeze bye tutamanyi byonna creating environment y'obwakatonda kubanga kyawandiikibwa nti kye tunaasibanga ku nsi mu ggulu kinaasibibwanga era Bibuli egamba bwe tunaayawulanga eby'omuwendo mu bitagasa olitufuulanga akamwako. Nkwegayiridde ayi Katonda omulungi owakanye buli nteekateeka y'omu bisitaani yonna gy'apulaninga okukola emputu amalala gonna obigirewo ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata enkozese ng'omuzindaalo buli alaba sineeme n'akyusibwe ddala akakkane ng'ekigambo kyo Mukama bwe kimwetaagisa abeere kubanga gwe weyogera mu kigambo kintu omutima naye gubanga mugumu ng'ejjinja osobola ogukkakkanya ne gubeera ogw'ennyama ogulumizibwa otenderezebwe ayi Katonda omulungi byonna byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen, amen, amen. Vijo Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikira Christian Mavi yaffe olunaku olwaleero. Saagala muntu yenna agisubwe akyali ewala asambyeko. Vijo Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikirawo nateera. Yes, okay. Saagala ogisubwe. Kana akaleero ke tulekedde ka kirokole. Gwe nagamba kasowulira Vijo Jonathan ngomanya tolekedde ka kirokole. Nga tuli wamu ne Kingsway Studios. Tugenda kutandikira Christian Mavi yaffe olunaku olwaleero. Tunuulira. Wetandikidde mu nsi emu eyitibwa ensigi eya Wuuzi nga mwe muli omusajja eyayatiikirira ennyo era nga mutuukirivu ng'atiira ddala Katonda erinnya lye ye Yobu. Saagala ogisubwe omusajja eyali atiira ddala Katonda. Kano akaleero kalimu ekyokuyiga tolekedde biblical literature ng'enkola yaffe bweri. Yes okay. Mu nsi eya Wuuzi gye nakugambyeko mwalimu omusajja nga mugagga. Lengera ettaka ly'alina, lengera olubiri lwe, lengera ennimiro ze za muntu omu omusajja erinnya lye Yobu. Tunuulira we twavaako eyo baatolekeza n'ebyobugagga ebirala omusajja ono by'alina. Alina abakozi bangi nnyo, alina ente ezirima 5 n'enkazi endala 5. Musajja w'amaanyi nnyo. Bannange erinnya lye ye Yobu. Kano twolekedde ka mu Bayibuli ekitabo kya Yobu kye twolekedde. Alina eŋŋamiya 3,000. Musajja mugagga nnyo si wakuzanyirako. Bazirundira mu bibinja ento enkulu wozibalirira zonna 3,000. Endiga alina endiga 7. Bannange tunuulira musajja mugagga muzibu naye nga mu bugagga obwo bwonna atya Katonda amussaamu ekitiibwa tayagala kunyiiza Katonda. Kati mwe abaavu mulowooza nti munnaye wobanga tolina ssente wokka osobola okwagalira Katonda naye nga bambi nedda n'abagagga basobola okubeerayo nga baagala Katonda ate nammwe abagagga abalowooza nti okwagala Katonda kwa baavu mbwe abatalina kya buffe kati Katonda mmusabe ki ampe eki byonna nnina munnaye okukuba kwerimba sitaani yabababuzaabuza mu ngeri yonna. Kibakakasa nti gwaliwo n'omuntu osobola okubeera nga mugagga nnyo akusinga n'emirundi nga 100 naye nga ate atya Katonda. Abakozi be bonna beeyagala bweyagazi. Wano ewaka wa Yobu waliwo emirembe mingi nnyo. Famire ye y'abantu bayitirivu. Tunuulira alina emikwano gye bajja ne bagabana naye. Kati gino emisota gyagala okuyingira mu kigo ewa Yobu naye tegirina we gitta bagikuba ne bagittira wabweru kubanga olugo Katonda yamuzimbako olugo lw'amaanyi nnyo. Olugo luno terulabika na maaso gaffe naye mu nsi ey'omwoyo Katonda atuzimbako olugo ateekawo ejjere bamalayika ne litulabirira ne litukuuma. Tunuulira waliwo yali ategeka ebyokulya wano. Mukyala wa Yobu kwe kumugamba munnaye ekyokola kirungi nnyo nkisiima. Anti maama njagala gendako mu katale mbeeko byenyongera okuleeta tufumbire ddala. Anti gwe kyoba omanya nti Abdullah n'aba akomyewo okumiitinga mukama we Yobu. Yawe tolwayo yangu wako kale maama kanyanguweyo. Tunuulira emmere bafumbira ddala emmere emala kuba mukama agibawadde bagirina. Anti munnaye kano kensembayo kola nkole honey cakes. Anti nange njagala gendako mu neighbors ndabo b'ensolo ziridde bulungi ekimala bakyekingeko. Iba naye yakuwaddeyoko ku budde luli wamusabye. Abakozi ba Yobu nabo balina emirembe bafuna akadde ne banyumyamu basanyufu kuba bano Katonda abawadde ekisa abawadde emirembe mu maka gano aga Yobu. Tunuulira
anti munnaye wonna agayalagayalamu kijja kutubeera nga kireetamu okutataganyizibwa bambi yangwako anti mu butuufu muntu alina okukola ekisinga mu maka wano ewa Yobu. Buli muntu akola kyakola n'essanyu. Tunuulira kati omukulu w'amaka Yobu yali alina omuzingo gw'asoma. Musajja ayagalira ddala Katonda, ali mu kigambo kya Katonda. Mwenye nabagamba nti zino zetulina nga Bayibuli ennaku zino edda gyalinga mizingo. Tunuulira omukyala yajja anti munnaye abafumbi ku luno bali bize n'okusinga bulijjo. Anti tweza weebale kubireeta bino. Anti munnaye ngangende mba neighbor mbayambeko kola bye tulina okukola nti ate wali buzibu yanguwako. Kireka balinayo omukolo wakawa. Ngambe nti emmere gy'otegese eringa yajja eddamba oba ya famire yonna. Kansubire enkolera famire yonna. Oba yakujaganya amazaalibwa. Oba nakyo kyo nakaya kiyinza okuba nakyo. Tunuulira basanyufu. Ndogoza Abdul atuuse. Wuuyo akomyewo. Omusajja Yobu gwasinga okwesiga gwe yateeka mu buvunaanyizibwa bw'okulabirira ebintu byonna. Ofaayo singa ngenda n'envugamu naye embalaasi. Anti leero owezezza emyaka 10. Tolina obeerako wano ne famire okitegeera. Abdul mukwano gwange. Nga kirungi gwe okubanga ozze. Anti munnaye okubanga ojagaza emyaka 10 kinkoze bulungi nti mbaddewo. Tunuulira baako n'ekyonywako naawe ovudde lugendo. Tunuulira anti gye mmanyi musajja aba bize nnyo. Ndudde okumulaba nga we nali nsuubira. Kubanga tugendanga ne tutegeka okujaganya emyezi egimu. Tunuulira Mukama wange. Mukama akuwadde omukisa. Abdul, nakyenkubuuza abaana bange bali bulungi? Tonnanziramu kibuuzo. Ali kudda Mukama akuwadde omukisa akuwadde abaana abalungi. Anti munnaye batabani baabo banywa nnyo omwenge baba bagenze ku pate. Kitegeeza nina okukolayo saddaaka ku lwabwe. Kale Mukama wange kiki ekirala kye mba nkolerayo olunaku olwaleero? Naye gwe wakitegedde nti kati ente zange zituuse 500 ezirima. Endogoyi nina 50, eŋŋamiya 30, endiga 7. Anti munnaye Mukama akuwadde omukisa kubanga oli musajja mutuukirivu era Mukama y'ensonga lwaki akuwadde omukisa guno. Anti Katonda era ampadde omukisa n'omusajja omwesigwa nga gwe akulira abalunzi bange bonna. Naye Mukama wange waliwo abatwala bye batulumba. Anti bagambe bakuume ensolo nga bwe basobola. Naye abo ababalumbe bwe babanga bangi okubasinga temubalwanyisa. Anti Mukama wange ensolo zo nnyingi kizibu zita okuzikuuma zonna. Anti kola kyonna ky'osobola naye bagambe tebalwana. Kubanga abakozi bange ba muwendo nnyo gye ndi okusinga ebisolo byange. Mukama Katonda akulage ekisa. Saba bagambe nti baba babalumbye Abakaludaayo nga babalumbye munnange ensolo wakiri baziweeyo tebalwana. Tunuulira sajja mutuukirivu nnyo. Anti kaŋŋende nsaddaakire Katonda osanga nansaamu ekitiibwa nzikiriza adijja kubisiima. Kubanga munnaye yeeralikidde nti abaana be bandibanga baayonoonye. Tunuulira Yobu ye omuntu eyasooka mu byafaayo okuwaayo saddaaka nga n'ekibi tali shuwa ku kibi bakikoleddwa. Bambi yajja aweeyo saddaaka eri Katonda. Agamba nti oba oli awo abaana bange baayonoonye. Ono mazima yali musajja mutuukirivu. Kubanga mu ndagaano enkadde wakkirizibwanga okusaddaaka ku kintu kyokka ky'omanyi nti wakoze. Naye ate omusajja ono akulaga nti ne waateebereza nti wandibaawo ekitali kituufu agenda mu maaso nambi n'awairayo Mukama saddaaka. Amannya ge Yobu. Kakati munnaye tuba tuli awo olukiiko lwali mu ggulu. Katonda ng'abuuza Sitaani nti Lusifa ovaawa? Anti mbadde nsunga ku nsi eno nga njeetoolola nzira eno nzira eri. Olabyeko omuddu wange Yobu? Musajja yatuukirira
ku nsi tekuli muntu mulala alinga ye, kubanga omusajja mutuukirivu nnyo, ye omusajja ntya, era atiira ddala obubi tabwagalira ddala. Tolabanga Yobu atiira bwereere Katonda, kubanga omuzimbyeko olugo n'enju ye yonna ne buli kintu kyonna kyalina tetusobola kituukako. Sitaani nga yayogera bino, tuli mu Yobu ensula esooka tandikira ku lunyiriri lwa 7 awo n'olw'omunaana n'olw'omwenda. Naye singa byonna byalina obimuggyako, ajja kwegaanira ddala mu maaso go. Tunuulira, Sitaani bino yabyogera. Kale obyogedde. Buli kintu kyonna kyalina Yobu nkikuwadde mu mukono gwo. Naye ate ku bulamu bwe tomussaako mukono gwo gwe Sitaani. Omanyi nabagamba dda mu Yokaana 10 olunyiriri lwa 10 nti omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza, ye Sitaani wa bujja. Kati bambi Yobu ng'agenza okusaddaaka mu maaso ga Mukama eri teyamanya nti waliwo olukiiko olutudde mu ggulu, nga Sitaani ssebo yeewera agamba mbu Yobu atiira bwereere Katonda. Katonda yali awadde Yobu omukisa kubanga Yobu yali musajja mutuukirivu, kubanga kyali kyawandiikibwa mu kyamateeka ekyokubiri, Deuteronomy ensula ya 28, nti we tugondera Katonda. Kano baakatumye nti kitangaaliwa. Waliwo akaseera munaye wootuukanga ebintu bikutabuseeko ng'oweebuuza Katonda aliwa. Mu kyamateeka ekyokubiri munaye mbadde nkugamba nti Katonda yali yagamba mu nsula ya 28 nti we tunaagondanga n'atuwanga okulya ebirungi by'ensi eno, tatuteekengako ndadde z'Abamisiri, anaatwazanga abaana baffe anaabawanga omukisa, bulijjo tunaabanga ba mukisa, tunaayalanga n'ebirime byaffe anaabiwa omukisa. Naye ate nga we tunaajeema, agamba ajja tukuba, ajja tusaasaanyiza mu mawanga, ajja tusaako agalwadde g'Abamisiri, munnaaye n'abalabe baffe bajja tuwangula. Kati nno mikwano gye gyagenda gimubuuzaako bambi, kubanga musajja wa bantu nnyo, ye mugagga atya Katonda. Omugagga yenna waaba atya Katonda. Ono Yobu ku mikwano gye munnange yamunyumyako naye, kubanga bonna Mukama abawadde omukisa. Naye nga mu bano bonna asinga obugagga ye Yobu mu nsi yonna eyawuuzi. Lengera amaka ge, mirembe gyadda nnyo nga ne Yesu tannaba kuzaalibwa ku nsi kuno. Tunuulira munnaaye, we walabanga omuntu nga mutuukirivu, emikisa gyagobereranga obulamu bwe. Kakati waliwo omusajja muno wono muzibe atuulaawo kumpi ne geeti ya Yobu. Tunuulira Yobu kyekujama amukwatako, naye bambi n'amukwatako kubanga Yobu amuyisa bulungi, ate lwobaakwe kaamukwatirayo. Tunuulira musajja mutuukirivu nnyo, naggamba obatuukirivu naye mazima yamuwaayo kamuwaayo, kubanga Bayibuli egamba nti buli akusabanga omuwanga. Gamba mutuufu Yobu Mukama akuwa omukisa. Kati abazzukulu be bajja ne bagamba, jjajja amazaalibwa amalungi. Anti munaye musanyufu nti maama andeetese n'ebyokulya biibino. Anti yamuyozaayoza maama w'omutukuvu nti wabala okukoza bulungi abaana. Ye munaye sisitawo Ruth ali atya? Anti asigaddeyo waka, naye tujja kugendayoko tumulabeko. Waliwo ne maama wame kyesobola okukola? Nedda. Alina munnange abaana naye bate basigala bayayanira nnyo kitaabwe. Tunuulira naye munaye si kaseera kakubeera nga ate tuddamu bye eby'ennaku. Leero tuze lunaku lwa kusanyuka. Tunuulira anti munaye amugamba munaye ajukize bbaawe nti munaye Mukama abawadde dde omukisa. Anti jjajja kirungi nti weetuli wano, anti kirungi nnyo. Anti Mukama abaweerere ddala omukisa, abawe n'emirembe. Anti munaye Sezaala weebala okoze bulungi nnyo. Tujja kubeerayo nnyo ku mbaga ku lwaleero. Basanyufu ddala. Naye nga Yobu kyatamanyi nti Sitaani munaye yeeweze, ate nga Katonda yamuwaddeyo dda mu mikono gwa Setaani. Anti munaye kyamaanyi nnyo nti ogenda kubanga oweze emyaka 10. Bano be mikwano gya Yobu. Tunuulira. Sofa
anti munayo kimanyi nga leero lunaku lwa njawulo nnyo anti munnaye ate ekimanyi kiyinza okubona okusanyusa kati waliwo wano omu ku mikwano bya Yobu kirabika naye ajja kufuna omukyala banefike kumugamba nti naawe okireko ojja kufuna abazzukulu ngaffe tunuulira mikwano gya Yobu waliwo wano banyumyamu kubanga bonna Mukama bambi abawadde omukisa. Yobu y'omusajja Mukama gw'asanyukira amuwadde omukisa n'emikwano emirungi. Tunuulira anti gwe kyoba omanya nti mukyala wange n'abakozi bali kutegekera ddala emmere emala ku lunaku nga luno olwaleero. Tunuulira basanyufu anti banaye tujja kweyongera okusomako Bayibuli kusoma lino ery'obutuukirivu. Waliwo ekintu ekintabudde kinjagala okumanya lwaki abamu bafuna emikisa ng'abalala bafuna ennaku. Mukama Katonda kinaaba akiriwo. Anti munnaye ekibuuzo kirungi nnyo naye kizibu okufuna ansa yaakyo. Kizibu. Gwe kyoba omanyi oli musajja mutuukirivu era Mukama akuwadde omukisa. Era Katonda ajja kweyongeranga okuwa omukisa bulijjo. Anti mikwano gyange mwebale. Tunuulira Yobu agamba waliwo kyayagala okutegeera lwaki emikisa gijjira abamu ate abalala nga bafuna ennaku. Naye mwe ebibuuzo byabijjeewa. Tunuulira kati baba bali wano waliwo omu ku bakozi ba Yobu balina ekintu kye bazimba waggulu eno kati oli yali akisika bamba ekiti kinene kizibu naye mu kukisika kyakoona omuti omulala. Tunuulira okumugamba banaye tunula eno ayaye kyavayo ne kikuba omu ku mutwe yafiirawo. Bano bakyewunya ne bagamba nene kyeki kino bino ebintu bibadde nga mu maka mwa Yobu tebisobola kubaawo nkugambe nga tusobola nakusangamu wadde ekisaanyi wadde omusota nga malayika w'okufa tasobola kuyingira mu maka ga Yobu. Naye kiki kino kyateekawo entiisa nnyo naye nga bano kye batamanyi. Tunuulira anti waliwo ebala bagamba kyogamba ne Pelegi naye anaabeerayo ku mbaga anti oyo simwagala kubanga wattima. Nedda tolina kulagamba bwotyo. Nedda tugende oyagalize jjajjaawo amazaalibwa amalungi. N'abaana batandise ofuna agatima agabi wano munaye abazzukulu ba Yobu alina kyagamba simwagala. Ebyo byonna bwebitu biva eri Sitaani. Anti batandise okugamba buli omu ayagala jjajja agambe mbu gwasinga okwagala. Kyemba mumanya nti mwenna mbaagala okukamala era mwenna buli omu ku mmwe gensinga okwagala. Kati nno omukoddomi we yali amasena jjagwe bali basuubira mutajja kujja ku mbaga nga kirungi nze okukulabako. Anti nolira naade era nina okujja newankubadde nga olugendo lwanvu nnyo. Anti munaye muwala wange naye webale kumuleeta. Maama yajja asanyuke. Kyala wa Yobu alabika bulungi nnyo kuba Mukama bonna abagadde omukisa. Anti tuli basanyufu nnyo nti muzze okujaguza wamu naffe. Era banaye mbajjukiza nti n'akaseera ku nsi kwe tuba nako kaba katono. Yajja asabe. Tunuulira anti Mukama ndi ku nsi kuno nkola ebibyo nkimanyi ku nkomerero ojja kunfuna n'essanyu. Ku nsi kuno kiki ennina ekirala okuggyako ggwe? Ki ekirala kye nandyetaaze okuggyako ggwe? Weebale ku lw'emmere gy'otuwadde. Amiina. Musajja mutuukirivu n'emmere tetugirya nga tetusoose gisabira wano ewa Yobu. Banaye ge maka ge gatunaye genjagala okubeera nago. Bajja basale ekinyama ggwe basooke bakifenke. Kubanga Mukama abawadde omukisa. Nabagamba mu biseera bino nga buli mutuukirivu yenna Mukama akuweerawo omukisa. We walabanga omuntu ng'embeera ye ennungi kyabalibwanga ku lwa butuukirivu bwe. Naye ebibi we byajjiranga omuntu omu kyateeberezebwanga nti eiza obanga yayonoona obanga omu ku bazadde be ku mulembe gw'abazadde be kwe kuli abaayonoona. Kubanga okuva ensula y'abiri olunyiriri lwakuna Bayibuli egamba nti nkiwalana ku mulembe gwa bannakabiri ne bannakasatu ne bannakana eri abo abankyawa nga Katonda abonereza paka n'omulembe ogwokuna eri abo abamukyawa. Tunuulira kali Yobu yali wananyumyamu n'abazzukulu abazimba mu mpisa ey'okutya Katonda. Tunuulira suddenly okiraba waliwo abasajja ne bajja
endogoyi ne zitya abazimba anenge gy'abanyumiza sitole ng'abambi abazimba mu kutya Katonda kubanga kyawanika mu ngero 22 olw'omukaaga musajja mutuukirivu nnyo ye famire bwitu gye neegomba nange okuba nayo bannange Mukama najja n'alwana ne tuwangula okirengera abaana bakula bamanyi nti Katonda w'amaanyi kati ne waliwo n'abalesa abaana abato nnyo mu mbaga eno bonna bazzukulu ba Yobu tunuulira ne bannayimba bonna bazze basanyufu mama nfe tugende tuzanye batuleke tuzanye kale banaye nga kirungi nti wafunye omukwano omupya kiki oyogerako bannange erinnya limu nalulyemba muyita Abirani muntu mulungi anti musajja mutuukirivu ate mugagga ebiseera ebyo kasobera mutuukirivu nga oli mugagga tunuulira anti bannaye kimanyi munaakola embaga yammwe tujja kujjawo nnyo n'ebirabo tubawe ebirabo tunuulira bonna basanyufu anti gwe kirabika taata abadde alina pulaani ezizenga ye bano bagala ba Yobu nabo basanyufu bagala ba Yobu bafumira basajja batuukirivu ate bonna bagagga kubanga Yobu naye musajja mutuukirivu era mugagga Katonda yagabirira n'abaana baffe yabawa omukisa tunuulira tunuulira anti munaye taata alagidde abakuumi bakuume ensolo naye zino ensolo nnyingi nnyo kizibu okubeerawo zonna awamu tetumanyi kigenda kuba kitya naye taata yalagidde abakozi nti badduke singa baba balumbiddwa bamale gafiirwa ensolo okusinga okufiirwa obulamu bwabwe naye nga kyogamba nti Katonda ayinza okukkiriza taata omusajja omutuukirivu n'afiirwa ensolo mbu waliwo aba balumbye naye gwe weebuuze nga kiva ekintu kimukubye n'afa tunuulira omusajja oli atula wali Brianna atula wali ku luggi nga muzibe w'amaaso yera alinayo ekibi kye yali akukoze ne batabani ba Yobu batandise okwebuuza ebintu tebakyabitegeera batabani ba Yobu baganda bange naye nga kye batamanyi nti sitaani yeeweze ayagala abakwatemu abanyigenyige bannaye Jeben weebale kujja anti nabadde mmanyi ogenda ku trip endala nabadde nina okubeerawo ku lulwo njagenda noono Juba we mba nzirayo tunuulira anti kyemmanya ajja kunyumirwa okugenda okulambula egyo mugenda awalala anti ne Sister Ruth naye tujja yitirayo tumukyekingeko anti tuli kwebuuza kiva yayonoonye ekyokubanga ekintu kyamukubye n'afiirawo twebuuza nnyo nze nange neebuunya wekibanga wakiri yayonoonyemu akatono kyogamba Katonda teyamusonyiwe ku lw'okwonoona kwe bannaye kale tumbasiibudde ensonga eyo eri awo si nnyangu yakulowoozaako Juba nkuwaddeyo akasente ako amuwadde kigolodi koyini okitegeera balansi ojja musigaza jjajja ng'ompadde ennyingi zino serebe ng'omuntu akuwa kigolodi koyini gwe aba akuwadde sente empitirivu amugambye agende aguleko bw'agulaawo balansi asigale nga wuwe sajja Yobu musajja mugagga nnyo bannaye ensonga eri mu ddiiro Shiva ekyamusizza kati tugambe ne waba yayonoonyeemu akatono Katonda lwaki teyamusonyiye tunuulira katuddamu naye mu nnimiro za Yobu amalundiro ge alina ente 5 eŋŋamiya 3,000 endogoyi 5,000 endiga 7 kati abakozi baba bali wano banyumyanyumyamu munnange bisolo bingi babyawuddeyawuddemuuko webityo tunuulira nabagambye nti mu biseera bino ng'omutuukirivu Mukama akuwa omukisa Abjeruuna ze yakulira abakozi bonna aba Yobu gwasinga okwesiga mu bakozi be tunuulira anti tukulamusizza munnange anti munaye muli mutya leero tuli bulungi nnyo anti ekisibo ekisinga obunene kiriwa anti kiri wali kiri mu kulya
That is good. Tunuulira. We've seen over in Idri, and it is best if the animals are Anti all munayi, together. They look for a small herd. Basabians baalabiddwako mu kitundu ekimu nga tuleka babadde boolekera sayidi z'eno. Naye Mukama waffe yagambye tetubalwanyisa, tubaleke buli sigo baba batwala ebisolo babitwale. Anti Mukama waffe musajja mutuukirivu nnyo nti era yensonga lwaki Mukama amuwadde omukisa guno gwonna. Katusubire Mukama n'atukuuma ku lwa Yobu. Automatically era ajja tukuuma. Era kyensuubira nti obukuumi bwa Katonda bujja kubeera wamu naffe. Tunuulira. Baali abawulira ente ziringa ezikaaba, ebisolo biringa ebikaaba. Kati bano bakyekingako bame yagenda naawe walala musajja wattu Abdul. Kati waliwo ekinyonyi ekyajja mu bbanga nga kiringa ekiranga amawulire amabi. Tunuulira bino Sitaani abikolera ddala. Akulage nti nnumbye. Tunuulira. Owulira nti omuntu ekikugulu kyakaabye ekiro, ekikugulu kyakaabye nga Sitaani akugamba waliwo gwe njagala okutta wano. Era abagezigezi bwe bakiwulira batandikirawo okusaba. Anti bannayina kye neebuuza, lwaki abantu abamu bakulaakulana ate abalala nga babonaabona? Kye neebuuza, lwaki ababi ennaku zino bayitawo, ababi ne bagaggawala ng'abatuukirivu batandise okubonaabona? Biki by'otegeeza? Lowooza ku Brianna omuzibe w'amaaso, omusajja nno omutuukirivu atulaawo ku lujjaawo. Era teyeemulugunyanko eri Katonda kubanga talaba. Omutima gwe gutiira ddala Katonda wenkwadde ali bw'atyo. Lwaki abonaabona? Lwaki? Ng'ate abasamize bangi balaba beeyagala bweyagazi balina buli kitundu kyonna kikumbiri gyabwe kikola. Nange kyewuunyisa. Naye Katonda bw'aba abonereza abagwenyufu, kitegeeza nti okubonaabona kijja kubanga kabonero akalaga nti omuntu ayonoonye. Tokiraba? Yajjayo omuzingo basome guli mu Lwebbulaniya. Anti Mukama awa omukisa mu mitima gyabwe emituukirivu. Naye ate nawulira nga bintabudde we nalaba abagwenyufu ababi nga bali waggulu. Kyankwasa obujja ali mu Zabbuli 37. Bino Asafu ye yabiwulira ng'alaba kimuluma. Tebabonaabona ababi. Omusamize yeeyagala bweyagazi bana banagenda mu nnyanja ba Illuminati balina ebizimbe mu Kampala wano. Ate nga mu buvuyo mu bagaggawalira ajja n'agoba abaavu ku ttaka lyabwe ye n'aligaggawalirako. Tebawayo na kimu kya 10 naye bo bagaggawala bugaggawazi nga ffe bawayo ekimu kya 10 baffe tebitambula bulungi. Anti ki ng'oninga alina kyawulidde tudda ku bakozi ba Yobu. Anti kansoke ngende nkabere kukanula kyentiddeyo yakwata ejjinja mbu bambirige kuumeko. Naye nga kyatamanyi Mukama olugoye lwabadde yabateekako okumala ebbanga yalubajjeeko dda mu nsi ey'omwoyo. Omanyi ensi ey'omwoyo yeefuga ensi gye tutambuliramu ey'omubiri. Bwe yagenda musajja gwatwalingize naye nga kyatamanyi akakasajja geekwese dda. Tunuulira yakomawo talina kyalabye. Akomawo musajja wati teri kiriyo munange. Banaye mabegawo bamutemerawo banange abasajja balumbye banange ensolo mutwale tetulina buzibu Mukama waffe yatugambye dda tetulwana. Bahawunga ensolo zonna tutwale bazikuba zonna ne bazitwala. Waabaawe yasigala yeekwese. Tunuulira bazitwala. Ate mujje tugende nga pulaani ebadde nnyangu nnyo tetutawanyiza nnyo. Omunyego gutambudde bulungi nnyo. Awo tugende. Nga bagamba bakatonda baabwe babayambye. Manyi ababbi nga bagenda okunyaga basooka kusamira eri emizimu gyabwe. Abalala abagwenyufu basooka mbu basabe Katonda abayambe. N'owuliriza n'ogamba bannaaye Mukijjajja Godi yatubeereddewo nnyo. Naye Sitaani mulimba. Omanyi bagamba nti bulijjo tutambula nga waliwo olugo Katonda lwatuzimbyeko. Sitaani bulijjo ayagala nnyo okutukosa. Sitaani bulijjo ayagala okutukola obubi naye nga tasobola kitukola. Anti munaye kitaawo ky'oba omanyi agenze. Musajja gatuyadde aze ne katabanike akayigiriza ebintu by'okulunda. Kati nno omukozi wa Yobu omu yekka yasigaddewo bambi. Anti munaye tetuli safe tuddeyo ewaka tulipootinge gano amawulire. Musajja wattu kati omukozi wa Yobu omu yekka yasigaddewo abalala babasse. Anti tuddayo Yobu nti ababi bamalala.
bwe batowe bali battemu basi bayaye bagimba bakumpanya naye mu byo ne bagaggawaliddemu ng'ate abatuukirivu babonaabona. Nkyebuuza lwaki ababi bakulaakulana ng'ate abatuukirivu abamu babonaabona sikitegeere. Ekyo wakirabawo naawe Yobu naawe leka. Ekyo bwe bagaggawala tolabanga Nasafu agamba bibeerawo kaseera buseera. Era omutuukirivu bw'abonaabona kitegeeza waliwo ekibi ky'aba yakola Katonda ng'amubonereza. Katudda ku ndiga. Anti ffe kyemmanyi Mukama mulungi eri abo abatuukirivu. Endiga gye ziri bannange ziri eno zeeyagala bweyagazi. Tino waliwo omusajja watugambye ali kunywa ku mazzi. Anywako n'akasumbi mpola mpola. Yamu ku bakuumi b'endiga. Naye ng'ekibuzo kyebuuzibwa ababbi bano bakifeesi lwaki bagagga? Bano ba Illuminati bannagenda mu nnyanja n'ekimu ky'ekkumi tebawaayo be babba ettaka ly'abaavu ne bagoba abantu ku kyalo babba ssente za gavumenti n'akulaga nga yeezibisa obuwumbi obuwera ate n'agaggawala. Naye nga omutuukirivu usanga atambuza engatto ya lubege ali ku street abuulira njiri baba bali awo lado yakuba mannange eggulu lyabwatuka. Endiga tezasigalawo n'abakozi bonna eggulu lyabakuba lado yabakuba n'omuliro ne gukwatirawo omu yekka ye yawonawo. Ebintu bya Yobu bannange Mukama abiggyeko olukomera lwe, Mukama abiggyeko olugo. Mulokole nkusabidde Katonda musaba buli kyobanga osaba saba Mukama takujjangako olugo olwo naye nga sinti kubanga Katonda akyawa Yobu. Bannange tunuulira bino byonna nno bigenda mu maaso Yobu tannabitegeera. Ono yagamba bannaye kyo kino anti kineebuuza neekumira bwereere nga ndi mutuukirivu akyasoma Zabuli 37. Lwaki Bayibuli eyogedde ku mutuukirivu okubonaabona ng'ate omwonoonyi yakulaakulana sibitegedde? Naye mwe tubonaabona kitegeeza Katonda ayagala kutujja mu kibi omutuukirivu bw'abonaabona. Nze ndowooza Katonda yali agezaako okumutegeeza nti omutuukirivu waliwo waayonoonamu nga Katonda alina okumugyamu ekibi. Naye mwe kati lwaki omubi yaba akulaakulana dde niwe kiba bwe kiti? Kyogamba Katonda aleeta okubonaabona eri abamu ng'ayagala beenenye. Kakati ate omugwenyufu omusamize ye lwaki yaba akulaakulana? Lwaki avuga emmotoka nga musumba atambuza bigere? Baganda bange lino ssomo ly'amaanyi. Yobu ekintu ekyamutabula kikontana n'ekyamateeka olwokubiri essula ya 28. Kino kubanga Katonda yali ekigamba Musa akigamba abaana ba Isirayiri anti munaye emmere emala baatutegekedde tugende twongere okugirya. Tunuulira bannange ng'empewo ezze bano ndowooza omuyaga gugenda kujja anti wekiba bwe kitaba naye tutegeke emmere emala mu sitoowa. Bannaye famire ya Yobu abaana be ne bazzukulu bonna we bali ewaka abagenyi babasiibudde bazzeeyo kati basigaddewo nga bafamire. Naye mwe kiteeberezebwa omuyaga guzze ate guzze mu bwangu nnyo. Naye mwe sikitegeera ki kino guno omuyaga nga si gwa bulijjo mpewo nga y'amaanyi. Katora bannaye omuliro guzikidde nammwe empewo ezitabuse nnyo. Obwana bwatandikirawo okukaaba tekitegeera. Naye mulimu ekyobwa sitaani mu mpewo eno. Mukwate abaana mugende mu makweke mu wansi w'emmeeza ate emmeeza si yasooka okwabika. Bannange omubi alumbye Yobu, omubi alumbye famire ya Yobu wetwogerera empewo etabuse. Bannange banaye tufulume wakiri tufulume ng'ate banaye ekizimbe ekitandise okuggwa. Bannange ononyewo kwe katolabawo bannange wowe olowooza famire ya Yobu ekyaliwo. Baganda bange kiki kino? Naye ffe Yobu alina waagenze n'emikwano gye kubanga musajja mugagga bino tannabimanya. Anti nga bakyeyongera okusoma Bayibuli anti kubanga ninago kyekirala kye nnyinza okwetaaga yekyo byonna mu kye neetaaga Katonda wange. Bali mu Bible study n'emikwano gye. Naye Bayibuli etukakasa nti kitegeeza
wayinza okubeerawo akaseera omutuukirivu wayinza okubonaabona kyentegedde baba bali awo waliwo eyaluggula mukama wange abasabiyani batulumbye era mikono gyange babasenze nzekka awenyegwo ebisolo babitutte anti badde tulumye kukumba ebisolo abasabiyani zibatulumbye ne bakuba bonna ne batusse nze nzekka awenyegwo bali bafudde era n'ebisolo babitutte naye ebisolo babitutte kubanga n'omukuba mutabani we abaddewo ng'alabanga taata waafa baba bakyali awo nga n'omulala ajja anti munnaye mukama wange bansonyiwemu tubadde tuli awo nga tukuuma endiga eggulu livudde waggulu ne likuba laddu n'ekuba bonna bafudde nze nzekka awonyegwe endiga zonna zifudde endiga 7 omulala bakyali awo n'omulala n'ayingira anti munaye Abakaludaaya batulumbye n'ejje ery'amaanyi neri bannange bonna babakubye obusaale ne babatta kyobamanya nze nzekka awonyewo endogoyi n'ente tewasigadde nze nzekka awonyewo nzigye nkugamba bino ensolo zonna bazitutte ye kyogamba tewali kisigaddewo okowadde aba akyali awo nga ne Abdyelaze omukulu owe n'agamba banaye nenda bino nabyogera ntya bakama wange afe bufi yatidde dda lunaku lumu olunaku lwakeera Yobu tuli mu Yobu ensula esooka bannange ono yayingira Abdyeri kiki jukira yali mu charge y'okubeera nga famire ye eri mu mbeera ennungi ku pate ovuddeyo ku mukolo gwe badde bategese anti omuyaga guvuddeyo nga mungi nnyo enju n'egwa era buli muntu yenna mufu kyoba omanya mukama wange kyogamba famire yange kiki famire yange bonna bafudde kino kyakuba Yobu omutima bonna bafudde n'abaana bange abazzukulu bange n'emikono gya Yobu bagamba ekiki olunaku lwakya lumu nga Yobu takyasigaza kintu abadde omugagga nga Yobu takyasigadda talina kintu anti yagamba najja kunsinga ndi bwereere mazima era ndiddayo ndi bwereere erinnya lya Mukama lyebazibwe mukyala wa Yobu yali yasimatuse ekiki yagwa eri naye n'agamba kino sikitegedde Yobu ensula esooka olunyiriri 21 Yobu we yagambira nti munnange najja ku nsi kuno nga ndi bwereere era eri Katonda ndiddayo ndi bwereere era mu bino byonna Yobu teyayonoona Yobu ensula esooka munnange lunyiriri 21 mpaka ku 22 mukyala we yagamba byebiki bino nze bannange abaana bange bonna n'abazzukulu manyi Bayibuli egamba abakyala bibya binafu embeera enkalu bwezito bwe zibalumba munnaye ebiseera ebimu kibabeerera kizibu okuguma emitima nolira kati nno bajja okuziika batabani ba Yobu bawala ba Yobu bazzukulu ba Yobu olunaku lwakeera Yobu bannaye olunaku nga lukalubo nnyo eri Yobu baganda bange nabagamba Yobu y'omutuukirivu yasooka okubonaabona mu byafaayo yensonga laki n'emikwano gye kyabatabula okutegeera kubanga kyali kyawandiikibwa nti omutuukirivu Mukama anaamuwanga omukisa naye omwonoonyi Mukama ajja kumulaganga obusungu bwe era awalane obutali butuukirivu bw'omwonoonyi oyo paka ne ku mulembe ogwokuna era yensonga laki mujjukira Gekazi eyagenda n'atwala ebintu bya Nayamani omugenge mu Bassekabaka ekyokubiri ensula ya 5 Erisa n'amugamba kubanga okoze ekyo kale ebigenge binaakulumba ne famire yo ne badescendant sibo bonna era Bayibuli egamba amangu ago ebigenge ne bimukwatirawo so wewalabanga omuntu ng'alina ebigenge muzibe w'amaaso mulema wamanyanga nti eiza ye yayonoona oba mukoba famire ye waabwe kino abaasoma bakiyita the principle of retribution in other words Katonda akusasula nga we kikugwanira omutuukirivu muwe omukisa omwonoonyi abonerezebwe era mujjukira ne mu Yokaana ensula ey'omwenda omusajja yali omuzibe w'amaaso abayigirizwa nga babuuza Yesu nti Mukama waffe ono ye yayonoona oba abazadde be bayonoona ko Yesu kwe kubagamba nti munnaye ono ye tayonoonanga
newankubadde abazadde b'okwonoona wabula ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe ku ye. Yokaana essula ya 9. Naye nga nabagamba Yokaana essula ey'okumi olunyiriro lw'ekumi, Bayibuli egamba nti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Naye ate kinnuma nti wano Yobu tannakitegeera nti Sitaani yakola bino. Yanyiigira Katonda, amanyi Katonda yabimukola. Sitaani wamala okukola bino byakukola akuleetera obusungu n'onyiigira Katonda ng'omanyi Katonda yabikukola. Lwaki nze mujjukira n'omukyala ayitibwa Nawomi yanyiigira Katonda n'agamba toddamu kumpita Nawomi mumpite Maara kuba Katonda nkoze ebikaawa. Ye ng'amanyi Katonda bino yabikoze. Bajja ne bazinga n'emirambo gy'abaana abato. Enmovi ya leero nakinjagala okusomesa abalokole bonna abeemulugunyiza eri Katonda ne boogera ebigambo ebikambwe eri Katonda. Jjo nabaddeko ne sisita wange jjo ayitibwa Nasamula Evelyn. Ebadde annyumiza nti waliwo omuntu omu yagenda mu ku lusozi okusaba, naye mbu n'awulira omuntu omu ng'ali mu kusaba, gwe Mukama nga lwaki onkolanga bino, lwaki onkola bino, nze ne nkola bwe gwe n'onkola bino. Essaala bwe zityo balokole zibavenga mu kamwa. Anti erinnya lya Mukama lyebazibwe kubanga yagaba era yajjawo. Mu bino byonna Yobu teyayonoona. Abaziisi baaliwo okutandika okuziika. Baaliwo okutandika okuziika. Naye nga ebintu ebiri ku Yobu sigamba nti Yobu alina ensobi yonna gye yakoze. Abamu bagamba mbu Yobu yakola ensobi, banne bagenda okukiika ye n'atakiika. Mwogera ku kye mutamanyi, temumanyi bumanya mwe kye mwogerako. Olukiiko terwali ku nsi olwateeseza Yobu obubi. Siini teyali ku nsi. Abantu boogera anti Yobu teyakiika, banne bwe bagenda okukiika mu kusaba ye teyagenda kusaba, leka yasigalayo waka. Eyo ndowooza zammwe. Katonda teyali mwogeddeko nti musajja mutuukirivu. Buli muntu yenna atasaba, atagenda ku kanisa kusaba, kukuŋŋaana, aba mwonoonyi mu maaso ga Katonda, tasanyusangako Katonda. Kubanga kyawandiikibwa temulekangayo kuŋŋaana, kitegeeza Katonda kimusanyusanga tukuŋŋaanyi. Omuntu yenna atakiika tasobola kuba mutuukirivu mu maaso ga Mukama, okuggyako nga it is a case of emergency. Kati mwe mugamba mu Yobu gwamusinga teyasobola kukuŋŋaana ne banne, eyo ndowooza yammwe. Ffe tulaba n'okulaba nga ate yali ali mu maaso ga Mukama ng'olukiiko oluli mu ggulu oluteesa bino gy'ali. Ovaawa nva kwetoloola mu nsi eyo nzungazunga nzira eno nzira eri. Olabye ku muddu wange Yobu omusajja nti omusajja yatuukirira, teri muntu mulala alinga ye, nga Katonda yamuweerako obujulizi. Katonda tasobola kuyita mu mwonoonyi mutuukirivu. Amaziga bambi gaaliwo nnyo. Kukaaba kwali kw'amaanyi nnyo. Amazima gali nti kino Yobu kye yayitamu si bangi ku ffe nti twali tukituuse. Era banaye bameka ku mmwe nga w'okituukamu. Yajja mu maaso ga Mukama n'ayongera n'asinza. Ate tugenda okuwulira nga wakyaliwo okuteesa okulala. Olabye musajja oyo akyantya, mu byonna asigadde mwesigwa gye ndi. Anti Sitaani kwe kuddamu n'agamba omuntu w'okwata ku bulamu bwe ajja kwegaana. Kwatako ku bulamu bwe ku mubiri gw'ogwo olabeeyo ajja kwegaana. Waba akyali mulamu kisigala atannalumwa kimala kuba biri tebikutte ku ye nnyo. Kale kola nga bw'ogambye naye obulamu bwe tobutataaganya tobukwatako. Mukama Katonda yaggyeewo olugo lwe. Ku Yobu tunuulira. Tuli mu Yobu katugeze mu nsula ya 2. Mu bino byonna ebyatuuka ku Yobu, Yobu yasigala mwesigwa. Teyavuma linnya lya Mukama. Ne Mukama teyamwegaana. Yasigala mukkakkamu eri Katonda. Mulokole. Osobola okuguma ku mbeera eyo ng'abaana bo bonna bafudde. Waliwo bannange tunuulira. Mikwano gya Yobu baasirika busirisi. Omanyi okusirika nga balaba kye bagamba Yobu tebakiraba. Mbw'okomala ennaku 7 nga bali silent. Eba punishment ya maanyi nnyo. Kusirika busirisi. Bildadi agamba njogere ki, Zofa agamba njogere ki, Elifaza agamba kiki mba njogera wano. Bino byonoono bana Yobu ayonoonye nnyo Mukama. Yobu weeraba tetulina kyakukugamba. Buli omu alaba okwonoona kwa Yobu bulijjo abadde yeerimbika mu butuukirivu. Kumbe musajja aleka alina ebibi byakola bye batamanyi. Bino ebigwa ku bawonoonyi si ku batuukirivu. Kubanga kyawandiikibwa mu kyamateeka olwokubiri ensula ya 28 nti omutuukirivu Mukama anaamuwanga omukisa, omwonoonyi Mukama anaamubonerezanga. Abaana baabwe bajja kusaanangawo, ebirwadde bijja mukwatanga, ebintu bye byonna abalabe be bajja kumuwangulanga. Nga baba byonna ebyasuubizibwa aboonoonyi ate bye bigudde ku Yobu mazima. Kati mu kutegeera kwabwe
bannange basalira Yobu omusango. Ensonga lwaki Bayibuli egamba tosalanga musango naye toligusalirwa. Ebiseera ebisinga oba teweekakasa ky'oyogera sirikanga. Aya. Kituufu wadde kyawandiikibwa naye ate toli sure nti Katonda akikoze kusinziira ku ekyo. Anti kiki tusigazza mukyala wa Yobu yeekyanga kandi okwekake tusigazzaawo. Anti munnaye singa ate muganda we tatusonyiwa ebbanja liri lye yatuwola ku luli munnaye singa kati embeera ate yeyongedde tutabukako naye yatukoze bulungi n'atusonyiwa. Tugamba tetulina kye tusigazza. Tutandise kwesigamawo kwabo ababadde be tubadde nga tubeezaawo nga kati be batubeezaawo. Anti gwe ky'obamanya Katonda tannatwerabira. Tatulekeredde mazima. Akyaliwo ku lwaffe. Anti abantu batwogerako kati. Era nkiwulira kati batwogerako. Bagamba lwaki bino ebikangabwa byonna bituguddeko ffe. Nange nkimanyi batwogerako nti tuli boonoonyi. Anti munnaye abamu bagezaako kwogera Mukama agenda tuwa omukisa naye nga olaba boogera bukuusa balimba. Naye gwe kiki kino kye twakoze ekibi eri Katonda n'atunyiigira okutuuka ku kino? Katonda lwaki atwekwese? Anti nze siri Katonda kulaba bwongo bwe na ndowooza ye. Naye kankubuuza lwaki watuwa omukisa tugukkiriza ate watusindikira obubi lwaki twagala tubugaane? N'omukisa twandimugambe nti gutwala tetugwagala naye lwaki gwe yagutula gwe twagukkiriza? Lwaki watuwadde ku bibi twagala tubigaane? Nange nka basindikiddemu abalokole. Twagala birungi wabituwa tetugamba Mukama lwaki otukwadde promotion ate embeera embi wejja tugamba lwaki? Lengera emisota bannaye gitandise n'okuyingira mu maka ga Yobu. Sitaani omanya musota gukiikirira sitaani byebisolo ebyakola emibula bino. Omusota gitandise n'okuyingira mu maka ga Yobu ate nga luli walingawo olugo nga sitaani talina waayita kuyingira mu maka ga Yobu. Tunuulira. Baganda bange agaloto kati gantiisa ge galootibwa wano. Lengera Yobu yagenda okudda engulu. Awulira omubiri teyetegeera. Awulira gumusiiwa agantu gatandise okujja ejije. Ekiki awulira obulumi. Banange Yobu yagezaako okufuluma agantu gamugizegize gabwabwa gali awo. Omukyala wa Yobu agaloto gantiisa. Yobu ate banange agenda okulya Yobu asinda awulira obulumi. Tuli mu Yobu ensula yakubiri. Banange mukyala wa Yobu yagamba zino sikitegeera nga kino sikimanyi na kukimanya kiki kino kye twakoze okugwanira bino byonna. Joe, what's wrong? Yobu kiki ekiguddewo? Yagenda okutulako bbaawe ng'akyategeerekeka. Lengera Yobu. Ate kikyagana amabago nanga kwetimbye kiki kino? Naye Mukama buli ke tulinako n'akatugyeko ate kati naawe akulumbye wamukoze eki ye? Naye lwaki anaatuusawo okutukola bino? Agala nakutwalako obulamu bwe weegaane wakiri ofe. Sirika ne beeyogera tebimanyi oyogedde nga omu ku bakazi bano abasirusiru. Yobu ensula yakubira olunyiriri lwa mwenda. Mukyala wa Yobu yagamba Yobu mwakiri weegaane Katonda ofe kubanga akubonereza nnyo. Abamu bagamba mbu yaleka yakikozesa kwagala ng'alaba bbaawe obulumi bumususseeko. Manya abatamu balina endowooza mbu omuntu aba ali mu bulumi obungi wakiri amala gafa naawe ono obulumi obwo. Eyo ndowooza ya kisiru. Katonda yakutonda yalina obuyinza ku bulamu bwo. Musajja wattu Yobu. Baganda bange bameka ku mwenge oyinza okusituka paka mu kino naye ng'okyanywezeza Katonda. Ne Bayibuli ekyawa reference ku Yobu n'endagaano empya ewa reference ku Yobu. Gegenda osome Yakobo ensula ya 5. Bayibuli egamba nti ne Yobu yali muntu nga ffe naye yayita mu kugezesebwa n'asigala nga bambi abadde mwesigwa eri Katonda. Yagenda nga atambula ne gyadda tamanyiyo naye ng'obulumi bungi agezeeko wakiri okuva waka. Yagwanga ku ttaka ng'alinga omufu n'agamba Mukama Katonda wange kolimira olunaku lwe nazaalibwa lulemenga okujjukirwa mu nnaku zonna. Tuli mu Yobu ensula ya 3.
lubeere olunaku olw'okukaaba n'olw'ekizikiza. blot out the sun. Enjuba terwakirako wakiri wadde omusana. Died the moment I was born. Yatandika n'okulumira n'akaseera ke yabeera nga yazaalibwa. Tunuulira. Agamba wakiri singa saazaalibwa nandibadde ndi musanyufu kati. Everything I fear and dread comes true. Lwaki buli kintu kye mbadde nga nti okuntuko kati kintuuseeko nkiraba. Troubles never end. Era ng'ebizibu bye nnina lwaki tebikendera byeyongera bweyongezi. Bino byonna Yobu, amazima Yobu byatuuka ne bimusukkako nga takyabitegeera. Mune mukyala we Yobu n'agamba nze ono Yobu sikyamutegeera, n'amwabulira n'adduka n'agenda ewaabwe. Lwaki nze ali mu nnaku nze asingayo okuba omwonoonyi? Lwaki mazima ndi mu nnaku bweti? Naye ng'omwoyo wa Mukama yali amubagulizaako nga yeebuuza lwaki omutuukirivu abonaabona. Naye nga bino byonna Yobu bye yayitamu kaali kabonero akalaga nti Mukama Katonda waliwo omutuukirivu alijja ku nsi kuno n'abonaabona, naye nga sigamba nti kwonoona kwe. Kati nno yajja ewa Erifaazi mukyala wa Yobu. Kiki ekiguddewo? It's Job. The Lord has Anti forsaken kino him. kikwata ku Yobu. Mukama amweleseewo nnyo. Bambi gendayo okuba kiri obeeko kyoyogera naye kubanga Katonda I'm going amulekulidde. to my mother's. She's Ate recently gwe widowed and anti needs nze ngenda ye maama wange. Maama ayinza okuba neetaaga nnyo okusinga Yobu. Ono Yobu ebisiraani by'alina nze sikyabitegeera. Aha, Mukama Katonda yamulwanyisa. taking your breath away. Yajjukira mukyala we kye yamugamba nti weegaane Katonda wakiri ofe. Agamba Mukama naye mukyala watukaana okwogerera bino. I Tunuulira. will not be happy until I am dead. Anti ky'omama Mukama sijja kusanyuka maybe wakiri nga nfudde kubanga embeera gye ndimu nkalubo nnyo gye ndi. Mukyala we yatambula n'amulekawo. Abakyala abalina omuzoogo bannaye mubi. Mwagala babba bammwe ng'ebintu birungi naye ng'embeera weetabuka mubasuulawo. Mukama abanenye. Mukama abanenye. Kubanga si kirungi. Tunuulira. Kakati nno Erifaazi yajja n'amugamba olabika olina ebibi bye wakoze weenenye Mukama akusonyiwe. Olina okubeera n'obuvumu mu butuukirivu bwa Katonda. Singa oli mutuukirivu Mukama yandibadde takuliwala, yandibadde alya n'akutaasa. Bino byonna biragira ddala nga waliwo ekibi ekikulimu. Katonda tasobola kukola bw'ati mutuukirivu. Genda mu maaso weenenye Mukama akusonyiwe. Kuno okwonoona kw'olimu kwe kulagira ddala embeera gy'olimu. Singa nze ggwe nandize eri Katonda ne mwegayirira nsonyiwe. Oba oli awo ayinza okuba akwerabidde. I've heard Olaga this nti gw'obadde before. omukola. But how can Tunuulira. a man win his case against God? Anti wongamba nti ngende eri Katonda ngende gy'ali tuwoze naye. Kati omuntu agenda ate n'awoza ne Katonda n'awangula Katonda. Ayinza okukubuza ebibuuzo nga toyinza na kwanukula kintu kyonna. Anti Katonda asobola okuwa okubudaabuddibwa. Gendayo oyogere ne Katonda ku nsonga yo. Anti naye agamba naye omuntu agenda ate n'agamba mugenze kuwaabira Katonda oba olina amagezi. Mukama nga lwaki kino? Mukama awo obanga ali kutwala Katonda musebo muwoze naye. Naye oba olina okutegeera mu bwongo omwo. Mbabuuza mwenna abagubuuza Katonda lwaki Mukama gw'oli eyo oliko keeki. Manyi kitange yali abuulira enjiri lumu n'akola statement eyo. Mwali w'omulokole omu yali ali kusaba gwe Mukama oleeyo mu ggulu oli ku keeki oli kulya ebyokulya ffe tuli eno tubonaabona ebiki biki. Abalokole naye bannaye mwetaaga bannaye abasumba mulekere okubuulira obubuulizi kokka wabula musomeseeko n'abantu ebintu bino. Nze sirina musango bannaye gwe nkoze. Sirina musango bamulemeddeko mbu agende yenenye ebibi bye. Naye Yobu we yeekebera talina musango gw'alaba gwe yakoze Katonda. Tunuulira. Omanyi oyinza okulimba abantu abalala bonna naye gwe tosobola kwerimba mu mutima gwo ne Katonda tosobola kumulimba. Tunuulira. Ate yajja abinyumyemu ne maama we. Anti sikitegeera Yobu musajja mutuukirivu naye Katonda amulekulidde. Buli kintu kyonna kye tulina Katonda yakituggyeeko. N'abaana bonna baatufuddeko n'abazzukulu olunaku lumu. Anti lwaki Katonda atuleetera okubonaabona? Lwaki tumugoberera ng'atubonyaabonya bubonyaabonya? Anti gwe ky'oba omanya. Lwaki waatuwa ebirungi tumugoberera ate ebizibu bwe bijja ne twagala tumudduke?
Katonda tumugoberera si lwawo birungi byatuwa byokka wabula tumugoberera lwakubanga ye mutonzi gwaffe tetulinayo mutonzi mulala owulidde amagezi ago. Let my family be Yes, filled. we praise God. Katonda tumutendereza kubanga ye Katonda waffe ye yatutonda so si lwakubanga tulina bye tumwetaaga katuwe You abalala kubanga muna kye mwetagako n'ojjosabye kubanga oweetaaga Katonda naye si lwakubanga oyagala Katonda. Bangi nnyo bajja eri Katonda kubanga si nti baagala Katonda lwakuba beetaaga Katonda. Ekyo tukikyuse tukolagane ne Katonda lwakubanga tukimanyi nti ye mutonzi gwaffe tetusobola kufuna Katonda mulala yenna. body. Anti mutuufu Yobu akyagenda mu maaso n'okunakuwalira embeera gy'alimu. Alaba obulamu bwe tebulina makulu ge bukola ng'akyali mu mbeera eno ey'obulumi. Target practice. Yajja ku kyoto ng'agamba lwaki Mukama amulekulire n'amuleka mu mbeera eno ey'okulumwa. Naye Mukama newankubadde nga nnyiza okuba n'ayonoonye mu maaso go naye lwaki tewansonyiye kwonoona kwange n'osalawo mbonereze bw'oti. Grave. Banga si gwanvu nja kuba nfudde kyemmanyi okusinziira ku mbeera gye ndimu. Naye lwaki Katonda tampadde kubudaabudibwa? I Tunuulira. told them all there was left to do was to curse God and die. Nze namugambye yeegaane Katonda wakiri afe. He deserves death now. Nze ndowooza ayinza n'okuba afudde. Kyogamba ffenna tugaanira kufa mu mbeera embi gye tuba tulimu. Oyogedde bibi muwala wange ekyo kyewayogedde kikyamu si What hope is kituufu. there? Anti kati ssuubi ki eririwo nga siriraba? Tunuulira ssuubi ki? Anti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Anti annuŋŋanya n'antwala mu ddundiro ly'omuddo omuto. Tunuulira antwala wali ku mabbali w'amazzi amateefu. Annuŋŋanya mu kkubo ery'obutuukirivu bwe. Ne bwe mba nga ntambulira mu kizikirize eky'olumbe sijja kutya kabi konna. Ali mu Zabuli 23 kubanga oba okimanyi Mukama aba ali wamu naawe. Okitegeera kubanga ajja kukukuuma. Zabuli 23 gy'atukwotingira. Kugamba ajja kuteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bo. Okitegeera kugamba byonna tubiyitamu naye nga ky'oba omanya nti waliwo akaseera tutolaba nti bino eyabiwandiika yali akimanyi nti akaseera kajja kutuuka nga waliwo embeera enkalubo gye tutuuseemu. Tunuulira mukazi wattu bambi musajja mukyala wa maanyi nnyo. Kakati mukyala wa Yobu bwe baamugamba ebigambo ebyo amagezi gaamuddamu n'amanya nti kye yakoze si kituufu. Yasala wadde eri bbaawe bambi kubanga amusuuliridde nnyo. Kati mukazi wattu yatandika n'okusabira Yobu Mukama muwa amaanyi Yobu kubanga mu kaseera kalimu yeetaaga omuwa amaanyi. Naye nga Yobu yeekyaye yakolimiridde olunaku lwe yazaalibwa yakolimiridde dda mbu olunaku olwo lufuka ekizikiza alaba nga obulamu bwe tebukola makulu wakiri ayagala afe munyiivu eri Katonda munyiivu awulira obusungu. Naye nga mu butamanya bwa Yobu sitaani bino yabikola. Nabagambye dda Yokaana 10 olunyiriri lwa 10 sitaani kimukwasa obujja buli walaba nga waliwo omutuukirivu awangula. Yajja kubba kutta na kuzikiriza kye kimusanyusa ng'abatuukirivu babonaabona. Anti munnaye mukyala wa Yobu yagenze okulabako maama we. Ensonga lwaki twagala tulabe ku Yobu tugende twogereko naye. Ayi munnaye yanyiigidde nange takyayagala nakundaba Yobu. Olabanga wayogera musunguvu ate yanyiigidde ne Katonda. Yanyiigidde Katonda. Kisoboka kiti ekyo? Ani ayinza okigezaako okunyiigira Katonda? Anti munnaye simanyi kituuse ku Yobu. Bulijjo abadde nga ayagala Katonda naye embeera eno emutuuseeko sibitegeera. Anti waba anyiigidde Katonda ekyo munnaye nga wamukisa nnyo okubanga akyali mulamu Mukama yandimuggyewo na bujja amubonerezaamu ekimala ate kati waba alese n'amampaati g'okumunyiigira ago malala gennyini Mukama ajja mmuggyawo. Nze ndowooza kufa kwe kuyinza omuwummuza ku kubonaabona kwalimu munnange. Anti munnaye tusabe Katonda amujjukire. Osobola kasanga Katonda ayinza okuba yeerabidde Katonda. Alaba ebigambo byeboogera bw'osanga Katonda ayinza okuba yeerabidde Yobu. Katonda ayinza okuba yamunyingidde bunyiigizi. Abamu bagamba mu Katonda ayinza okuba yeerabidde. Omanyi kigambo kwerabira? Obanga atwala Katonda okuba ku ddaala ly'abantu munnaye atuuka ne yeerabiramu yeetaaga okujjukira ngaffe we tuli. Nze ndowooza waliwo ekibi Yobu kyateenenyanga. Nange we ndowooza naye akyalina amalala akyeremerako mbu mutuukirivu talina kibi. Nange siyinza kutegeera. Ateeka kwenenya ku lw'ebibi. Ateeka kuteeka kwenenya. Tunuulira bannange
embeera enkalu bongeze wano we tulabira obutuukirivu bwaffe. Bayibuli egamba mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebyowa Katonda musobole okuyimirira ku lunaku olubi. Befeso 6:10. Olunaku olubi we lukulumba w'omanyire omulokole wabeera mu kkanisa nga teri amunyiiziza abamukkakkamu bannabirabira omukyalo omulungi ow'okuwasa omwami mulungi ow'okufumbirwa naye embeera nga yamujjidde nga waliwo embeera emukyekinzeemu awo waasobola okusigala ng'ayimiridde wetumanyira nti mulokole w'amaanyi. Amaanyi g'omulokole tegali ku lunaku olulungi wabula olunaku olubi. Yensonga lwaki Bayibuli etugamba nti tusobole okuyimirira ku lunaku olubi. Ganda wange Rafael gw'okulira we yakiŋŋamba ate nga kituufu kubanga ne kitange Mukisa John nakyo yakiŋŋamba ate nga ne producer wange Reni Menta wange nakyo yakiŋŋamba nange n'ekituuko kikakasa. Ng'oli mu kaseera nga buli kimu kikutambulira bulungi oyagala Katonda kirungi Mukama yeebazibwe amiina naye olunaku olubi nga luzza osobola okuyimirira. Anti Mukama mpulira mpeddewo. Simanyi lwaki embeera eno yonna ogintaddeko lwaki onkuba mpeddewo. Mazima mleerera zenna ebizibu binneetoolodde bingi nnyo. Wemba nina gwe naakosa singa oba nali nkoze akakavuyo konna oba nga nalindidde kukola mu muntu olukwe anti leka abalabe bange bangobe era bampangule. Leka bankwate banzite bandeke nga sirina bulamu ku ttaka. Yobu mukwano gwaffe baamuyitira wala ku luno batya n'okumusemberera kino kye balaba tebakisuubira era waafaanana Biridadi n'Erifaazi fe abazze wendi batya n'okumusemberera abennyinyaza bamuyitidde wala. Ekifa Yobu kati waafaanana atiisa n'okutiisa. Mu mulembe guno ogwedda kuba n'amaka gano nga malungi beegatuka pulasito okalabya nga akali munda wali mugagga. Anti mukyala wange akusindikidde ku byokulya. Anti mukwano gwange mwebale kundetera ku byakulya. Yobu kati n'ekyokulya si kyangu kyakufuna waka wano. Tunoolira. Kati n'okumukwatako awulira oba omukosa amabwa g'alina munda. Musajja wattu Yobu. Wasabye Katonda akusonyiwe. Woba w'amazima ng'oli mwesigwa Mukama ajja kukusaasira ajja kukusonyiwa munnange. Naye mmwe mwagala nkole ki? Katonda mwagala mutwale ku kkooti ambulire kye nnakoze? Mwagala nkole nti awulira bimutamye amazima nedda mumbuulire mmwe nali mbakosezaako mmwe wembanga nali sibakosangako lwaki mbonaabona mmwe nandibadde nakosa deni lwaki abaana bange baafudde kyenjagala okumanya mumbuulire. Ndi musajja mwonoonyi nnyo ekiswanidde nti nze agwanira ebibi bino byonna okuntuukako nze asingayo mu boonoonyi. Kale sooka ofune ku kyokunywa musajja wattu mukyala we yamulekaawo anti Mukama ye mwesigwa akola bwenkanya bwereere nze ndowooza ali kukusasulamu aliwo by'otukweka. Naye Biridadi biki by'oyogera? Omanyi ne famire yange kyogamba ffenna tuli bagwenyufu bwekyo tugwana kufa Katonda anzitire famire yange. Ono yabadde amugamba mwe abaana bo baleka bayonoonye Mukama n'asalawo abakoleko ng'amateeka we galagira. Ne buno bubbebi kyogamba bwayonoonye bubbebi buno bwafiiriddemu bwakosezza nnyo Katonda. Naye kale jjukira Katonda kye yagamba bajjajja baffe ba Musa nti Katonda abatuukirivu ajja kubawa omukisa aboonoonyi abakolimire abawe bikankano. Bino byonna bye bikankano byasuubizibwa aboonoonyi nga bikutuuseeko abaana baabwe bajja kugira ajja bateekako agalwadde g'Abamisiri ebisolo byabwe bijja kubeera nga tebirina bukuumi. Bwerumya Yobu weerumya wekka weenenye Mukama akusonyiwe gy'okoma okulwawo okola amalala gy'okoma okulumwa. Naye tuleka tontegeera butegeezi. Nze ndowooza newankubadde ndi kuyita mu kino embeera yonna simanyi kimusango gwe naakoze gwe njagala okutegeera singa ngutegeera kijja kunnyamba okwenenya. Yobu alemedde kubanga musajja wattu ye yeemanyi naye nga bino byonna sitaani yabikola ayagala mbu Yobu yeegaane Katonda ng'agamba ajja kwegaanira mu maaso go. Katonda kye yakola kwe kuggyawo olugo. Lwaki ekkubo lyange liri blocked lizibiddwa?
Mukama lwaki ekkubo lyange liringa eriri mu kizikiza sikyabitegeera sikyalaba na kitangaala ky'okunnuŋŋamya yakwakudda. Lwaki Mukama nkuwuliranga andi ewala? My brothers forsake me. Ne baganda bange mikwano gyange bandekulidde, Those I've banda loved bange ekivume mu maaso gaabwe. have turned Lwaki? against me. Lwaki Mukama naye andebikanga mpakanya ankyukidde mazima ku ddakiika eno? Nakoze eki? Kati mukyala wa Yobu aba ali awo kubeerawo kwa Mukama ne kumulabikira. Bannange, wulira, tunuulira. Curse him before he takes even your breath away. Ajjukira kye yabugamba Yobu nti weegaane Katonda ofe wakiri tekimuvanga mu mutwe. Yayogera ng'omukyala omusirusiru. Yobu yali musajja mwegendereza, teyamugamba nti oli musiru, wabula yamugamba oyogeddenga omu ku bakyala abasirusiru. Kitegeeza waliwo abakyala abasirusiru. Omanyi omu ku abo abakyala abasirusiru gwe mmanyi ye Kaawa, mukyala wa Adamu. Yawuliriza ebyomusota n'aleka ebya Katonda munnange. Era okuva n'olwo ensonga lwaki Bayibuli egamba nti omukyala kegombako kunaavanga eri bbaawo naye anaakufuganga. Singa Kaawa yawuliriza bbaawe Adamu kye yamugamba munnange, ensi yandibadde teriimu kibi. Tandika okukaaba ng'awulira munnaye gumusinga kye yakola, ekyokubeera ng'agamba bbaawe mbu yeegaane Katonda afe. Kubanga Katonda yagamba Adamu nti ogwo omuti togulyangako. Era Adamu ye yakola obuvunaanyizibwa bw'okugamba mukyala we Kaawa. Naye ate kubanga omusota gwasobola okulimbalimba Kaawa munnange, kyanyiiza Katonda. Gamba munnaye kakati okwegomba kukubirenga wansi wa bbaawe. Tunuulira sajja watu Yobu tandika okutambula alinga mulalo adduka dde naddeeri. Buli awulira abantu bamusiiwa obusiibu, buli awulira wantu wamwokya adduka dde naddeeri. Sitaani alina ettima. Balokole kino kati njagala essomo lye njagala okusomesa lyerina. Ekituufu kiri nti Yobu yali omuntu akiikirira Kristo Yesu okubonaabona. Yobu y'omutuukirivu yasooka okubonaabona naye nga tabonaabona ku lwa kibi. Kino kyali kyakulaga ensi nti akaseera kalituuka omuntu omu alijja ku nsi kuno n'abonaabona. Omusajja wattu olaba bw'atomera n'ebiti n'agwa, musajja wattu n'abonaabona erinnya lye Yesu Kristo. N'abonaabona naye nga talina kibi, nga sigamba nti abonaabona ku lwa kibi. Ajjukira mukyala we bye yamugambye nti Mukama atugyeko byonna, kati naawe azze ku ggwe, kireka bamunyiziza ggwe nnyo. Nga kiringa ekiraga nti omutuukirivu alijja ku nsi kuno n'abonaabona naye nga sigamba nti lwa kibi nti yayonoonye, ng'ayagala okukyusa endowooza eri eyali mu bantu nti omutuukirivu anaakulaakulananga bukulaakulanyi, omwonoonyi yekka y'abonaabona. Era ekyo kyatandikira ku Yobu. Ensonga lwaki ne Isaaya ayogera ku omutuukirivu abonaabona. Munyiivu eri Katonda agamba lwaki osigala ontiisatiisa ne mu birooto. Ontulugunyiza paka olinga ayagala okummalirawo ddala. Alaba bimutabuseka, awulira obusungu. Kino Sitaani akikola nnyo, wamala okukutulugunya eno n'akuleetera okunyiigire Katonda n'owulira obusungu eri Katonda. Anti wali omusajja omuzibe Buliyaana yamusanga n'agamba mukyala we, naye Katonda ali kumpi abali mu mbeera enkalubo. Anti kyensimbuza lwaki Katonda aleka embeera enkalubo ey'okubonaabona gye tuli. Ekyo ekibuuzo munnaye tekikyantawaanya nze. Nze simanyi lwaki Katonda yantonda ndi muzibe, naye nze kyemanyi Katonda tandekereranga. Bwe mbanga nkyassa omukka ogw'obulamu, talabanga Katonda abanjagala nnyo ekimala. Bangi nnyo abali obulungi abalina amaaso naye nga kati munnaye bafu. Kazi wattu yatandika okwenenya Mukama amusonyiwe, ng'alabira ddala si mukyala w'amagezi. Omanyi omukyala ow'amagezi Bayibuli egamba nti azimba ennyumba ye, naye omusiru agiyuza n'emikono gye. Omukyala ow'amagezi azimbako. Manyi waliwo omukwano gwange ayitibwa Nakato Rose, alina statement gye yaŋŋamba. Mbweno statement gye tugamba nti emabega w'omusajja ow'amaanyi ebeerayo omukyala ow'amaanyi. Yagamba ekyo si kituufu. Yaŋŋamba nti ku mabbali g'omusajja ow'amaanyi we wali omukyala ow'amaanyi, so tekiri nti amubeera mabega. Tunuulira tino bajja naaye ne bayingira munda ne batuula.
Let us just suppose for a moment that he is. Anti Yobu aba talina musango. Ata alina omusango naawe. God punishes wicked Naye kati gwaba kati nsonga ki? Gwe kyobamanye Katonda abonya abagwenyufu ku lw'obugwenyufu bwabwe. Naye ate Yobu alemerako nti ye mutuukirivu. Talina nsobi gy'akoze mu maaso ga Mukama. Kisoboka kitya? Kiyinza okuba nga tufe abatategeerera ddala Katonda kyakola, nga tetumanyi nsonga ya kubonaabona eva ku ki. Anti Katonda amubonyaabonya olwakwonoona kwe, naye Yobu agaanye okukikkiriza. Kitegeere. Mu mikwano gya Yobu waliwo omulala ayitibwa Elihu. Elihu yali musajja mugezi nnyo. Yajja n'abagamba yanyinga munyiizi, kugenda osome Yobu 3:3. Yanyinga bunyiizi n'anyigira mikwano gye gino okubanga basalira Yobu omusango, naye nga tebamubulira nsonga Yobu gy'akoze. Omusajja yali w'amagezi nnyo, n'anenya ne Yobu n'amugamba, gwe ssebo otandika otya okugamba mbu olinga anenya Katonda, mbu ye Katonda akubonereza gwe oli mutuukirivu, olinga agamba nti Katonda ye mukyamu gwe oli mutuukirivu. N'amugamba n'omugamba, yo waayi omuntu kyayinza okwagala otwala Katonda muti awozi Katonda nga olinga ayagala Katonda akuwembalirira buli kintu kyakola. Mukama lwaki njagala kumanya lwaki ng'oyagala Katonda gye yataleka okwewozaako gy'oli, omanyi nakoze kino lwakino nakoze kino lwakino. Gamba nedda, Katonda ffe buli gy'atuli waggulu, Katonda talina kujja yeewozengako. Naye kinyumira mu bino byonna bambi Yobu 14:7 nti waliwo essuubi nti omuti we gutemebwa munaye guliroka. Era kyali kiraga Yesu Kristo nti waalifa alizuukira, nti walimutema alimala n'aloka. Kwe kukiikirira okw'omuti ogwali mu ssanduuko y'endagaano guli Alooni gwe yalinga nagwo gwalokanga. Gwali mu ssanduuko y'endagaano. Anti munaye ne Zofa naye wuunaze naye twongera okukunyumyako. Munaye Elihu yayogera ebigambo nga by'amagezi nnyo mazima. Era natunuulira amagezi ga Elihu. Genda osome Yobu 32, 33, 34, 35, 36 n'37. Ojja kuwulira amagezi ga Elihu ogambe gwe ono Elihu woowulira amagezi ge galinga wolaba ga Sulemaani w'abeera ng'ayogera. Yaleeta ebigambo eby'amagezi nange ningamba kiki kino, kubanga alaga nga ategeerera ddala engeri Katonda gy'akolamu ebintu bye. Nti bannaye kubanga ogamba Yobu yeenenye nga tomubulidde musango gwakoze nti guguno gwoba ensonga ya Yobu Katonda yekka yali agitegeera ne Sitaani. Kati kino kyenjagala okubasomesa kyekino abooluganda. Tulina endowooza eno nti Katonda aleka ebintu ebibina ebijjo gye tuli ne tubonaabona, era Mukama ndekulidde, Mukama nze wabaaki, Mukama lwakyondeka, lwakyobonereza, Mukama nfe nga tukimanyi Mukama yakitukola. Naye kino kankibategeeze, Bayibuli eyogera mu Yokaana ekisooka ensula esooka olunyiriri lwakutaano nti kubanga Katonda kitangaala munda mu ye temuliimu kizikiza kyonna. Tunuulira. Ekigambo kitangaala kitegeeza obulungi, n'ekizikiza kitegeeza evil oba obubi obuva eri Sitaani. Kitegeeza mu Katonda temuliimu kibi kyonna, temuliimu kufa, temuliimu kulwala, temuliimu Katonda tasobola kuleeta kirwadde kyonna. Wabula wayagala okubonereza omuntu katugamba abadde alina empisa embi, ayagala kumukkakkanya oba ayagala kuleeta ekigezo nga wolaba eri Yobu, ajjawo bujja obulungi bwe. Katonda wajjawo obulungi bwe, Sitaani ye omubi n'akufunako access. Kaakati gwe n'olowooza Katonda yabikukola nga wolaba Yobu waalowooza, naye nga ffe abamanyi sitoolero tukimanyi nti Sitaani yabikola. Katonda wajjawo obulungi bwe n'avaawo n'olugo olwo lwakuzimbako ne lukuvaako. Sitaani n'akufunako access, watandikirawo okukubonereza. Bayibuli eyogera ne mu Yakobo James ensula esooka olunyiriri lwa 17 nti buli ekintu ekirungi kyonna kiva eri Katonda. Mikwano gya Yobu gyasigala nga gyogera naye. Beebuuza lwaki okubonaabona kusobola okujja eri omutuukirivu. Tolaba nti abamu baba balina ebibi baba baakola nga balina okwenenya. And all your troubles will fade from your memory. You have no troubles, and yet you hit me when I am down. You are like doctors unable to heal. But my dispute is not with you. It is with God. Yes, okay. So be quiet. Anti bamugamba sigala munaye weenonye kukolako n'ekibi kye wakoze. N'abagamba mmwe temulina mitawaana gye mpitamu, naye munnemerako ninga omuntu ali wansi naye nga mukyayongera okunyigiriza. Mulinga omusawo atasobola kujjanjaba muntu n'amuwonya.
ne mu mbeera gye ndi musigala mwogera bigambo bitategeerekeka. Musajja kati awulira byemutamye yatambula n'avaawo ng'awulira byemutamidde What ddala. wrongs have I done? Yeebuuza ekibi kyange kye kiriwa? What crimes am I Kikyamu kinze guilty kye of? naakoze? Why am I Musango ki suffering on behalf of your wickedness or deceit? gwenvunaanibwa? Lwaki Katonda aleka obubi ne bujja eri omusajja atalinaamu kwonoona nga Let me nze? be hidden until your anger is Lwaki over. kyandisinzeko ne mbeera nga ndi mufu Then set a time to okusinga remember. okubeera ku nsi kuno nga Katonda andaga bulazi busungu bwe? Lwaki Katonda tateekawo kaseera kakunzijukira? Surely you Yob, know that ebigambo bitandise okunyiiza. been happy for long. Mazima ddala okimanyi Heaven reveals man's nti sin. Katonda talekangako bagwenyufu kubeera nga bawangula mirembe na mirembe. Okuwangula kwabe kubeerawo kwa kaseera buseera. Nawe Katonda nga weyabadde akuwaddeko okuwangula kwa kaseera buseera n'ogaggawalamu kaseera buseera nga we yakisuubiza. Kati ali kukubonereza olw'okwonoonako Some men are weenenye healthy until they die, mikwano gye gize. and some never find happiness at all. Abalala babeera balungi All alike die, nga and ne are sikiniza bitekoseddwa paka bwe bafa nga bagwenyufu. Job, Lwaki ne bafa nabo ne babaziika naye lwaki peace with nze God. okubeera bwe nti? Gwe ssebo Yobu nkugamba kola emirembe ne Katonda. Olwo yayitibwa Zoofa mukwano gwa Yobu. Tell me, Wadde kyonna kiri bwe kityo sinnategeera nsonga lwaki mbonaabona. God Kitange aliwa ow'omu ggulu lwaki anneekwese? Anti Katonda tasobola kukwata feesi ye n'agikweka It is abatuukirivu. because you've sinned so Ekyo oba much. omanya. what fine Ne kino kiri lwakubanga wayonoonye ggwe. Bannayita Yobu takyabitegeera. Yobu agamba singa wamubuulira kye yayonoonye kyekino ekyasinga n'okunyiiza Erihu. Mumugamba yayonoonye. Bayibuli egamba era Erihu yasooka n'asirika bano bonna ne boogera kubanga ye yali muto ku bo. N'abagamba kati nno musirike njogere muwulirize amagezi ge ndeeta. Ndeeta. Yaleeta amagezi gaali mayitirivu nnyo ayitibwa Erihu. Era amazima nga woowulira ebigambo bye ne Katonda by'atandika n'ajja n'ayogera olabira ddala nga tewali nnyo njawulo. Nze in fact ndabira ddala nga omwoyo wa Mukama yakka ku Erihu n'atandika okwogera ne Yobu. What if there is another cause for his Naye sin? nze sibitegeera lwaki agamba mbu talina kibi. Lwaki Katonda ndeni amubonyaabonya nga yagamba talina That's how kibi. God Bano balaba malala. men. Mazima engeri gy'abonyeebonya y'engeri yennyini Katonda gy'abonyerezaamu Their sons will be aboonoonyi. killed. We bw'alina amalala Their wealth yeeyita will be given mutuukirivu to honest akyalemeddeko. Lengera abaana b'engeri gye baafaamu. Olengera tekisoboka kutuuka ku muntu mutuukirivu. Terror will strike, Bo balabira ddala Yobu. causing their house to collapse as they Kyagamba nti abatuukirivu Mukama ajja abawa okuwangula. Naye abo aboonoonyi Mukama ajja kubasaanyangawo. Ajja kubalumba ne mu kiro abakube ebyabwe byonna bigwe ku ttaka. Bibayewo kaseera buseera embeera ye Yobu yennyini gy'alimu. Mazima nga bw'okiraba kiyinza okukola amakulu. Naye ate bano bonna tebakimanyi. God Come. was with me then, and he gave me light to walk through the Amanyi darkness. kati atandise okitegeera nti Katonda leka ali naye waba tafudde mu mbeera yonna kitegeeza Katonda ali naye. Mulokole naawe okimanyenga nti Katonda abeera wamu naawe. I was prosperous, Tandika okujjukira ebiseera eby'emabega and yasanyukanga. the friendship of God Ebiseera ebyo nali protected musajja my wa home. maanyi nnyo nga mpangula. Era nga nkimanyi Katonda akuuma famire yange. And I was Mukama yali surrounded nange by era my nga ndaga ali children wamu nange. and my grandchildren. Era abaana bange bonna baabeeranga wamu nange n'abazzukulu bange. My cows and goats gave plenty of milk, Ebisolo byange byonna and my olive trees grew in the ente wilderness n'embuzi of the zampanga soil. amata mayitirivu nnyo agatumala okunywa. Whenever Ettaka the lyange soil nga was lyonna met, lyonna I liri took my gimu place ekimala. Everyone who saw Nga me mikwano heard gyange about me, gimbeererawo nnyo mu had good kaseera things to konna. say about me. Buli eyandabanga yenna nga njogerako birungi When the poor byereere. cried out, I helped them. Men who were in deepest Ng'abaavu bwe misery praised baakaabanga me. nalinanga kye nsobola okubawaayo. N'abaali nga mu mbeera enkalu bansinzanga bansanyukiranga I had olw'embeera expected y'ekisa to gye live a nabalaganga. long life Bino byonna abamu and die byabijjukira. comfort at home. Nali nsuubira nti nja kuwangaala nnyo. Naye sibitegeera bino byonna ebintuuseeko nze. Era nja kufiira nga ndinzeka bwe nti. Nja kufa bwe nti Mukama nange. Musajja wattu yakaaba. Oh! Ng'awulira ennaku ebola okumutta. Atandise okukiregera nti alayika anaatera okufa asemberedde okufa kubanga obulumi abuwulira bungi. Naye atandise okukiraba nti agenda kufa ng'ali yekka nga byonna kugamba bye yalina byonna nga tebakyaliwo. Musajja wattu
ate no waliwo yabaako kye yategeka namutegekera awo nagambye ekyokunywa mukyala we Mukama yayogedde naye nti munnaaye si kituufu kye yabadde akola salawo akomewo bambi eri bbaawe kubanga baalayira kubeera bonna mu mbeera zonna so si kulekanga muno mu mbeera nga nkalubo mukyala okomyewo anti munnaaye bbaawa nkyoba omanyi mukwano gwange siyinza kumanya lwaki abaana baffe bonna baafa n'abazzukulu lwaki obonaabona naye nga kyemmanyi nti oli musajja mutuukirivu era nga togwanira kubonerezebwa ku ebyo byonna by'otuuseeko naye gwe kyoba omanya nti nsonyiwa nzijukira ebirayiro bye nakola wamu naawe butakulekanga obulamu bwaffe bwonna obw'oku nsi ensonga bwe nakirowoozezaako bwe kityo nensalawo munaye nkomewo nkubeererewo abaana mukazi wattu kyoba omanya nti nsonyiwa ku nayogera si bulungi luli nti weegaane Katonda ofe bambi Yobu yawuliranga kulo naziddwamu okaama yabadde atandise okukabanga munye agenda kufa ng'ali yekka baba nga amanyi mikono gye balisanga mulambo nga Yobu yagwadde omwo yamuwa n'akookunywa bambi musajja wattu alyeko bambi ganga ndeka nsabe n'okusaba anti Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna eyatonda eggulu n'ensi nzija mu maaso go ku lw'omuddu wo Yobu anti omanyi okubonaabona kwayitamu kwonna nze nkimanyi nti okyatwagala era totulekereranga era tukyanoonya engeri y'okusigala nga tukwesiga mu linnya lyo ogulumizibwenga ne mu kisikiriza ekyokufa tubeere nga tukwesiga ggwe amiina amen weewaawo kakati kino kituyigirize nti Katonda bulijjo mulungi gye tuli kalakita embi gye tuli yeeyitibwa Sitaani eriwo okukakasa nti ffe tubonaabona era okukakasa nti ffe ebyaffe biba bikalubo byerere gye tuli tunuulira naye Katonda bulijjo ajja kubeerangawo gye tuli mulokole ng'embeera nkalubo sigala eri Katonda tolowoozamu Katonda yaba akubonereza Katonda yaba akukoze bw'atyo jjukira keesi ya Akabu manya tubagamba Katonda yatta Katonda yakola ki munaye Katonda ye temuliimu kufa ife abaasoma ekitabo ky'okubiikirira Bayibuli etulaga nti n'okufa n'emagombe ne kulagirwa okuleeta abafu kwe baali baamira in other words omwoyo gw'okufa era mugubo gwamala ne gusulibwa mu geyeena in other words ne Katonda muye temuliimu kufa wabula waayagala nti kati akaseera k'omuntu katuuse ajjawo obujja obukumi bwabadde ng'ateeka ku muntu ono awo nno omwoyo gw'okufa ne gufuna access ku muntu oyo in other words egyo emyoyo gibeera directed eri omuntu oyo tunuulira tebangayo kintu kikutuukako n'owulira kunyiigira Katonda abantu bangi bamanyi mbu Mukama yaleeta okukankana Mukama yabonyaabonya era Bayibuli kyeva egamba nti omuntu yenna wobanga oli kuyita mu kaseera akazibu togambanga nti Mukama Katonda yankema kati no Yobu aba ali awo waliwo ekyabaawo n'amanya nti Katonda ali wamu naye kiki ebiwundu byandibanga biwonye ekiki mukyala yawulira sooka mukyala lengera mponye ekiki tatwerabidde ankomezaawo bonna isukulike omubiri gwange gukomyewo mulokolewo naagumiikiriza Mukama ajja kuwanguza Bayibuli egamba nti obanga oli mukuyita mu mbeera enkalubo ng'oli mu kukemebwa togamba nga mu Katonda yankema ye Katonda takema mutuukirivu muye temuliimu bulimba muye temuliimu kibi Bayibuli kyeva egamba nti mubeerenga batukuvu nga Katonda bw'ali omutuukirivu kati mwabadde bagambanga weemulugunya Mukama lwaki nze era nze kasampulira omuntu agamba lwaki nze nga mmanya oyo akyali mwana muto mu nsi y'omwoyo akyakula bukuzi oba wakyaliwo by'atannayiga ku Katonda anti mukwano gwange nakatoloozi nkutumidde bino tubadde tubikyeyalingangako mu mbeera nnyingi nnyo buli Katonda kyaleka kijja gye tuli kyoba omanya nti waliwo olugo lwa Katonda olutukuuma Katonda waaluggyawo kati nno mukwano gwa Yobu aba ali awo Mukama Katonda n'ayogera naye nti gweri faazi Katonda n'alabika
bayibuli egamba katonda muliro gwokya ayakayaka okusinga enjuba 1000 Elifazi nze mukama katonda eyatonda eggulu n'ensi yagamba banaye amaaso gange kuttaka bakyawandika buli alaba katonda toyinza kulaba katonda n'otafa nkunyiigidde n'emikwano gyo kubanga temunjogeddeko bulungi ng'omuweereza wange yobu waakoze naye omuddu wange yobu mulagidde abasabire mugende mutwaleyo ebyokuweebwayo musabe abasabire ye n'abasonyi wammwe katonda yabanyiigira bwe bagamba yobu omuyendennye ne bamukudaalira mbu munnaye alina amalala mukama amubonereza ku lwa bibi bye kubanga boogedde ku kye batamanyi baganda bange bayibuli kyeva egamba temusalanga musango nammwe temuli gusalirwa naye ate ogenda n'oyonoona banne balabanga wakituufu wayoyonoonye nabagenda kugamba mulokole twakukutte mu bwenzi nga n'obujulizi weebuli ate n'otandika bali kunsalira musango oba oliko n'ekikyamu oba oliko ekikyamu n'okola ensobi ne bakuleetera ensobi gy'okoze nti ensobi yiino gy'okoze munnange yiino kakati munnaye w'oluganda sooka otulemu kaweetereze bolengere bansalira omusango balaba wafunye olubuto sisita wafunye olubuto munnaye bakugambako nti sisita sooka otule basala omusango oba oliko ekikyamu weetagana kusabirwa ggwe kitegeeza oba olina mwana wa kubula ggwe wandibadde osonyika na busanyusi n'ogamba nga mukama njagala nga obaawo omuntu ajja okwogerako nange ku nsobi yange naye ate gwe atandika okujja n'osala omusango n'ensonga togimanyi anti mukama katonda yalabika mu maaso ga yobu n'amugamba ani ono ambuuzanga ebibuuzo bulijjo weesibe ng'omusajja nange nakubuuza bino nnyanukule tuli mu Yobu 38 waliwo we natondera eggulu waliwo we natonda zimmunyeenye zonna yamubuuza ebibuuzo we nali nteekayo agayanja ne ngalagira okukoma bwe gakoma waliwa we nagagambira agayanja nti mukomaawo temusukkangaawo gwe waliwayo gwe sseba mbuuzanga ebibuuzo ye gwagamba olunaku olufuuka ekizikiza olwolagiddeko olunaku olumu okuke ne luvaayo nti enjuba eyakoba teyaka yegwe otegeera bulungi nnyo ebyomu bwengulaawo bitegeera y'omanyi eyapima ensi eno gyekoma obuwanvu bwayo omanyi yateekayo ejjinja ly'oku nsonda wansi eyo omanyi yateekayo emisingi gy'ensi anaalagira eggulu okumyansa omumanyi bulungi nnyo ani yenna eyesimba mu muyinza w'ebintu byonna olina ebyokunnyanukula by'osobola okunnyanukula gwe ssebo anti ssebo ndi muntu buntu naakuddamu ntya bino oyagala kunkakasa nti omanyi bingi gwe ssebo bannaye katonda yamubuuza ebibuuzo n'emikwano gya yobu gyasembera kuba katonda yali abagamba bajje mukama katonda nga abalagidde bajje yobu abasabire mukama yamubuuza ebibuuzo nga yobu talina kyakudda mu gwe Elifaazi leeta Bildad ne Zofa bonna bajje wano bwe mwayogedde ebitali bya nsonga mujje wano mbanyiigidde mmwe kubanga temwanjogeddeko mazima ng'omuddu wange omutuukirivu yobu omuweereza wange nga yobu we yakoze yobu mikwano gyabo basabire nneme okubakolanga we bagwanidde anti bajjukira kye bamugamba nti abaana bo bateeka kuba bayonoonye mukama kwe kubakolako ng'amateeka we galagira anti munnaye katonda tabonereza abatuukirivu olina ekibi weenenye katonda tasobola kulekerera abatuukirivu yakulekeredde olwagoonono gaagangi gobadde weerimbikalambika nti oli mutuukirivu ako kebayita okusala omusango oyogera ku kintu kyotamanyi ganda bange olira mukama katonda wange twogedde bubi ku bintu bye tutategeera mbadde nkuwulira buwulizi naye kati amaaso gange gakulabyeko tulabye n'amaanyi gaaga ddala n'ekitiibwa kyo twenenya mu nfuufu mwe twava muno tukakkanya twenenyeza Yobu 42 olunyiriri olwokutaano wagambira nti mbadde nkuwulira buwulizi naye kati munnaye nkulabye n'amaaso gange bwe baamala okukola ekyo katonda nazzaawo Yobu n'addamu n'amuwa omukisa nateera
tunuulira ekiki mikwano gya Yobu munnaye gyasituka. Mukama Katonda yaddamu n'awa Yobu omukisa, emikwano gye bambi gyaddamu, naye nga ayitibwa Herihu, yansanyusa nnyo, yayogera ebigambo, naye nga ebigambo bw'obiwulira ne Katonda wajja okwogera tebirina nnyo njawulo. Kino kibategeeze nti Katonda si yabaleetera ebibi. Ensolo zo nga zifudde, simanyi wafunye accident, simanyi bakubbye, simanyi bitya, abaana bo bafudde, byonna kyebiri. Tonyigiranga Katonda, wakiri nyigira Sitaani. Katonda si yabaakoze ebyo, mu Katonda temulimu kutta. Akabu we yali agenda okufa, manyi waliwo omuzimu ogwasindikibwa ne gugamba kujja kwogera obulimba munnaye eri bannabbi ba Akabu. Akabu asobola okufa, so Katonda tasobola kuba nga alimba, wabula waliwo omuzimu n'agamba kale genda. Katonda kyakola ajjawo obujja obukuumi bwe bw'ateekawo gye tuli, era obanga osaba saba nnyo Katonda takuggyako bukuumi bwe. Andi kati kyemmanyi ndi Katonda tabeerabiranga. Kati Katonda yaddamu n'awa Yobu omukisa, n'amugaggawaza nnyo. Kati eyalina endiga akasanvululi yaddamu n'afuna endiga 1,400. Eyalina ente 5 ezirima n'endogoyi, bannaye ate yafuna ente 1,000. Endogoyi zaali 5,000 zafuuka 1,000. Abaana be yaddamu n'afuna abaana abalungi abalala 3, abawala 3. Teri baali balungi ng'abaana abo. Ate n'abatabani yaddamu n'azaala abatabani abalala 7, n'afuna abaana bonna okutwaliza awamu 10. Bayibuli egamba nti abaana ba Yobu abawala baali balungi, tewaali balungi bwe batyo mu nsi eyo ng'abaana be. Baafumbirwa ne bazaala n'abazzukulu, Yobu n'abalabako. Endogoyi ne zibeerawo, eŋŋamiya, endiga. Mukama n'addamu n'amuwa omukisa emirundi 2 n'okusinga luli. Ate nno bwe kyamala okubeera bwe kityo munnange, Yobu n'abeera musajja w'amaanyi nnyo, n'awangaala emyaka 14 oluvannyuma lwa bino okubeerawo. Omukisa Mukama gwe yamuwa yawangaala emyaka 14. Kano kakuyigirize nti Katonda si yakusindikira ebikankano, loosi z'ofuna mu bizinensi zo simanya bitya. Kyobanga tekola kwe kuvanga mu maka go mbogenda kukola nga tosabye bukuumi bwa Katonda. Obukuumi bwa Katonda waliwo ejje ery'amaanyi mu nsi y'omwoyo ge lyoba tolaba. Sitaani Yesu kye yagamba Katonda nti omutaddeko olugufe tetusobola kumutuukako, ekyo tetusobola mumutuukako. Tusabe. Ayi Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi, tutegedde ddala nti obutuukirivu oli mutuukirivu, omukisa gwagugaba, kubanga Bayibuli egamba buli ekirungi kyonna kiva eri Katonda. Mukama tusaba Katonda ffe otuyambire ddala, otuwe omukisa Mukama, otukulaakulanye Mukama, totuggyako olugo olwo ayi Katonda waffe, tuzimbeko olugo olwo omulabe Sitaani lwatasobola kuwaguza n'engera munda ku bulamu bwaffe, ku baana baffe, ku bintu byaffe. Gwe Katonda asobola otukulaakulanya nenya amaanyi g'omubi gonna, kubanga kyawandiikibwa nti omubbi tajja wabula okubba, okutta n'okuzikiriza. Mu Yokaana 10:10 tuwakanya amaanyi g'okizikiza n'omubi, byonna byagala okuteeka engalo ku bulamu bwaffe Mukama n'oku byaffe Taata tumugaana, tumuwakanyiza ddala. Kyawandiikibwa nti tunaamugobanga naye anaatuddukanga, kubanga obuyinza bwatuweebwa ng'abaana ba Katonda. Webale Yesu, webale Katonda waffe, ekitiibwa ettendo bikuddire gwe Katonda asinga mu byonna. Ogulumizibwe ayi Katonda era otenderezebwe. Webale Yesu, webale Katonda wange era amiina. Kino mukitegere nti Katonda tababonereza mmwe, wabula Sitaani yabikola. Era ababibi mulabanga abawangula, Bayibuli egamba bya kaseera buseera. Bulijjo Katonda abeera mulungi, ne kyolabanga obubi bwa Katonda kiba kikolebwa ku lwa bulungi bwo. Bayibuli kyeva egamba mu Balumi 8:28 nti era tumanyi nti eri ababaagala Katonda ebintu byonna Katonda abibakolera wamu ku lwa bulungi, kubanga abo be yamanya edda yabaawula dda n'abawa dda omukisa. Okitegeera? Ate no Sitaani bulijjo omubi ne kyolabanga obulungi bwe kiba kikola ku lwa kukutuusako ebigendererwa bwe ebibi. Tolina mwana n'ogenda ne bakuwa omwana kubanga ayagala agende nawe paka mu Geyeena. Okitegeera? Katonda bulijjo mulungi. Yensonga laki njagala nnyo akayimba akagamba nti you are good. Oli Katonda omulungi all the time. Yensonga laki tukola ekigambo ekyo ne tugamba bulijjo nti Mukama mulungi, mulungi era ze mbeera ze. Weewaawo Mukama mulungi. Mbatumiddeko nnyo mwenna ba Fountain of Living Water Ministries, ne mbatumirako nnyo mwenna aba Nasot Miracle Center mbagala okukamala. Producer Ren Kasubiri byankutumiddeko nnyo
Kingsway Studios nate era so nga ate era ne kitange Mukisa John nkutumidde ne mange kunabasiryo Christine batumidde basumba Banasuti Miracle Center ne Mwanje Revelation kitange nawe nkutumiddeko nnyo Mukama akumpeera eddala omukisa ate ng'era nasamula Evelyn sister wange nkutumidde Mukisa Shadrack nkutumidde ne Mukisa Victor nkutumidde ne Miracle Faith nawe nkutumiddeko nnyo Irene Nakyejo nkutumidde Charles Kirege nkutumiddeko nnyo Rosie nkutumidde babiri mbatumidde Amos mwena mbatumidde Joshua mwena mbatumidde mwena Mukama abampeere dala omukisa. I love you all. Raphael wokulira nkutumidde Semakula Moses nkutumidde Godwin nkutumiddeko nnyo ate nga ne Bamita Grace nkutumidde Jackie nkutumidde Namande Grace nawe nkutumidde mbagala okukamala Mukama akole bw'atyo abampeere ddala omukisa. Pastor Ivan Peter by the way nkutumidde onzizaamu nnyo amaanyi mu nsonga zino. Shama mutumidde bambi naye mutumidde siyinza mwerabira muwala wa Pastor Ivan Peter Nes Ivan Rest batumiddeko nnyo ate era nga siyinza kwerabirira ddala mikwano gyange aba ECD class na Makerere University namwe mbatumidde Nakato Rose tumiddeko nnyo akensuso Mukama akole bw'atyo akongere ddala omukisa ebirooto bituukirire. So ate era natera Caroline Nanyange ali mu Germany kati kutumidde kwagaliza birungi byereere kyonga ne Timothy Mugabi Timothy kwagaliza bulungi byereere nebaza Mukama yakoledde kyamagero noba nga bafunye emmotoka empya Mukama akole bulungi bw'ati ayongere okukola obulungi bw'ati mbagala okukamala nnyo. May God bless you all abakole bulungi nga bwe yakola Yobu abayigirize nti buli ekirungi kyonna kiva eri Katonda. Mu Katonda temuliimu kubonereza na bubi, mu Katonda temuliimu kugamba tima, temuliimu kutta, temuliimu galwadde. No. For God is good all the time. Act High School mbatumidde, Destiny mbatumidde, Nassau Primary School, Kingsway Junior School namwe mbatumidde. So nga ne Kingsway Studios once again tubaaniriza abagala kukola music wamu naffe. May God bless you all. I bless you so much. God bless you so much. Shalom. I love you so much. Amen.